Batugamba nti omulunnyanja omulungi talinda nnyanja kutabanguka, asala amagezi n'akola ku birala. Twalabye abantu abamu nga bava mu lwokaano olw'okuvuganya ku bifo ebirabika nga bya nkizo, ebifo bye baludde nga beegwanyiza, ebifo bye baludde nga beenyumirizaamu. Oli yatuuka n'okweyita nnamba nnya ng'olabira ddala ekintu oba ekifo akyagala, naye buba tebuli busa ate n'ava mu lwokaano. Tusigala twebuuza, avudde mu lwokaano olw'okwagaliza munnayitewo olwa ekyo kiba kimugezeeko. Buba buziba ate ne tulaba nga waliwo abantu abasunsuddwa bagenda okuba nga bakwatira kaadi ekibiina ekisinza okuvuganya oba ekikulembeddemu okuvuganya gavumenti mu mwaka gw'ekisanja 2021-2026, so nga ate n'abatannaba kukkaanya n'engeri gye basunsuddemu bano oba n'abatannaba kukkiriziganya n'engeri gye balonzeemu bakyali bangi. Waliwo abeenyumiriza nga agamba ssente ze mwogerako nti omusente guyitiridde si nsonga kasita ziba nga ssente zange. Ebyo n'ebirala bingi bye bituleeta mu bitebye by'olunaku olwaleero. Nze Kefas Mayumba njagala okwebaza okuba nga n'olwaleero oli naffe. Twagala tusooke tulabe embeera nga bwebadde mu wiiki eno. Ekisinze okubeera nga kibeera ku mwa gy'abakubaganya ebirowoozo n'abalondoola ebyobufuzi kwe kulonda okw'olukiiko olufuzi olw'oku ntikko olw'ekibiina kya National Resistance Movement kye tuyita Central Executive Committee, owabadde okuvuganya okw'okulonda oba okwokulya n'okukombesa owaani wakati wa amyuka ssentebe w'ekibiina kino nga ali mu kifo ekyokubiri oba omukyala. Kasooke tulabe ebyabadde oluvannyuma lw'okuwangulwa kw'omu oba olw'okuwangula kw'omu kwe babadde bavuganya mu kulonda kuno. N'oluvannyuma gye tutandike bulungi. I want to thank you so much for trusting me with such a very important position, which I have delicately performed without any turbulence in that parliament. When you identified me, I do not want to be useless in the party. I want to add value to the party. I will mobilize for the party from north to east to west to central throughout the whole country. I am bringing value to the party. Nkimanyi bangi beebuuzo yabadde alina gwavuganya naye oluvannyuma lw'okuwangulwa biki byayogedde. Katusooke ate naye tuwulire Rebecca Aito Akadaga gwe badde bavuganya naye mu kuvuganya okwabadde okwakasambalyanda ng'alina byayogera ng'alina bw'agamba n'engeri ate oba oli abawagizi oluvannyuma bye bayogedde. The level of bribery, of intimidation, of abuse of office, of corruption during this election has been exceedingly high. Zino sente sizirabangako ziddugaza ne Namago yabadde omweru ne zimufuula omuddugavu. Nagenza okulira nga n'ekiwanda agamba waaye nze sibbanga bano balina amakuti ya sente mayitirivu. Nagenza okulira netaye bwangagira. Kakati temulina kututunuulira nga for opposition. It's about our country. Olaba basumuludde banka olunaku lwajjo mu kalulu akali ntaano olw'ekigenda okuddirira mu kalulu akawamu Mukama Katonda. Sente zigenda kutambula nga ziringa amazzi agawaguluza. Why would someone spend 5 billion to come and sit in SEC? Tebakuwa ofisi, tebakuwa motoka, tebakuwa yadde kasimu, temuli sente. Waliwo ababitaddeko sente nze siziraba, saaziraba. Omwana agenda kera ku makya ng'alina biliyoni za 10 mugagga agambe nze namuza ntebe ya seeke chairman wa party. Bagende bafukamire wansi betondere Katonda abasonyiwe ekive kye bakoze kyabadde kivu. Spark TV twayogeddeko n'abawagizi ba Rebecca Aito Akadaga nga twagala kumanya embeera mwe bali, embeera mwe bakyasigadde ne bwe balabye okuvuganya kuno wakati we ne Anita Amongo nga speaker parliament ekyaliwo
ate era nga kati wetwogerera yamyuka ssentebe w'ekibiina kya National Resistance Movement mu kifo eky'abakyala. Katuwulire abawagizi ba Kadaga b'ensonga eno bagitumidde batatu abatuukiridde bagambye bwe bati. Kadaga n'abaire omulwanirizi waife buli mu kimu titukayenda NRM lero tuize mu people power twinenda kulwa mukala ife Kadaga kumutoola ku bwani n'abaire atuyidi ife abasoga wadulindiseke n'omusayi gwa Uganda kwetambulira bana kyankubye wala naliza amaziga nibutinkalira amaziga amabitirivu ekyokuvaho kya Kadaga mu NRM kidakosa NRM especially Busoga ezira Musoga aliyo tusange eno gatulira gatulikomba nenda kuwa amagezi nti mwami Museveni ne bwakweta nti datukuwa ekifo gumu nenda kuwa amagezi olina okwekenneenya ino ekifo kyakuwaire kitwongeraku kikwongeraku kikukuuma ng'okaali mulamu obabbe weewaawo kye bayita agony and ecstasy obujiji n'essanyu byabadde mu wiiki eno olunaku olwaleero nsooka okubuuzaako nti wasiza otya ate era osiibye otya munnaffe atulaba wonna w'osinziira nga bulijjo ffe tukimanya bumanya nti mutulabira mu time zones ez'enjawulo abamu buyinza okuba bwakakya ate nga wala midde omusana gwakira ddala nnyo abalala nga bakayingira essaawa 6-7 ez'ekiro kati nga mu New York eyo ne mu bibuga ebirala mu London so nga ate bannaffe nga mu Japan kati ziyinza okuba nga ssaawa zigendedde ddala nga ziri mu ssaawa nga 9 oba oliawo n'olunaku olwaleero tukimanyi nti buli ssaawa 4 eza buli lwa 6 Spark TV tujja ne program bitebye mwe tutaganjulira ensonga otunzikira ku ssaawa 6 ogw'ettuntu nga tulina zitutanyiza mukkirize nti n'olunaku olwaleero tulina be twalondobyeyo mu bantu abangi obukadde n'obukadde bwa bannabyabufuzi abeegwanyiza okubeera abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo mu kaluka 2026 oba mu kisanyi kya 2031 twasobodde okubeera nga tufuna abamu ku abo abadde obutereevu mu nteekateeka zino mu studios ndi wa mukisa okuba nga neegatiddwako Dr. Emmanuel Kisembo Diini ono abaddewo okumala ebbanga nti ne mu kalukali ak'okusunsula abanaakwatira bendera ekibiina ky'NRM oba abanaakika ku lukiiko lwa SEEK olufuzi Dr. Emmanuel Diini Kisembo yarabibwa nnyo nga ayagala okuvuganya ku ntebe emu kwezi ennene ku lukiiko lwa SEEK ne mukana akalulu era yabadde azze gawanye ng'ayagala kubeera mu myuka wa ssentebe naye ne bamujjukiza nti abaaye kino ekifo twongero kikkaatiza era tukiddamu kiri ring fest kyetooloolwa tekikyavuganyizibwako akiriko wakubeerako okutuuka ku nkooyi kale nsaba Emmanuel Diini Kisembo Sebo Dokita namusizaako live Spark TV mwebalire ddala abateesiteesi b'eno program naddala Yosefas n'abaproducers bonna n'abali ku kamera mwebalire ddala okuteekateeka eno program amannya nze Dr. Diini Emmanuel Kisembo abatamanyi nze ndi musajja munyolo omusajja omulolo omuwaati omusajja omunyolo omubwati ate njagala kwegamba okubuuzaako omulembe omutebi omulembe omutebi abasajja ba Kabaka oba omulembe gwa Kabaka gwonna njagala okubuuzaako ate n'omulembe Omuseveni omulembe Museveni kwetooloola eggwanga lyonna njagala nammwe okubabuuzaako amwebalire ddala okubeerayo eyo ate kukongratulatinga chairperson w'ekibiina kya NRM kubanga delegates conference yakakasa ne resolvinga nti tulina sole candidate omu ate tulina chairperson omu oluvannyuma lw'okuyita mu mitendera gyonna n'akomawo nga flag bearer w'ekibiina kya NRM ate at the same time a chairperson w'ekibiina kino kya NRM then waliwo Haji Kigongo naye yakomyewo naye muyuzayuza Alihaji Kigongo naye muyuzayuza n'akakiiko konna kubanga tulabye bantu bapya kati bokka be bali ku kakiiko ako naddala nnyo muganda wange omusajja wa Kabaleega Asime Jonad naawe njagala okuyuzayuza akwegamba entebe eyo nabadde njikwagaliza ate n'okola ki n'ogifuna so I expect a lot akubanga olukiiko olwo the second highest committee
mu NRM olufuzi lukyuse nnyo so kwegamba tu expectinga bingi mu gundi eno 5 years mandate tu expectinga bingi nnyo ebigenda okubeera nga bikola ki bikyukakyuka. Okay. Studios twegatiddwako omu ku beegwanyiza okubeera abakulembeze mu kalukana ka 2026 ayagala kukulembera ekitundu ekyakati ka South mu kikolo gwanga olukulu kukikiikirira nga eno ewali Honorable Lukalidde. Kakati yagamba ebibiina bino byalabadde akimanyi tuli mukola ebibiina ebingi agamba yazze wa Namunigina ye Abuba Jeremy Sebo Labour Spark TV bitebye bakwesunze kabawulire ku ddoboozi ngo balamusaako. Neyanza nnyo omukulu Cephas okuba nti ompadde omukisa okwogerako eri eggwanga awamu n'abantu bakatika mu South Constituency okutwaliza awamu era ntandika n'ekiramuso ekisinga byonna nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amannya gange nze Abuba Jeremy era nga nzaalibwa omugenzi Haji Isa Kagwa Sserunjogi agalamidde Kangave Kiremera Makulubita sub-county. Ndi omu ku abo abeesoboddeyo okuvuganya ku ntebe y'omubaka Parliament okubanga nkiikirira katika mu South Constituency mu Parliament y'eggwanga. N'olwekyo nno bannakatika mu South Constituency tuli ba mukisa nti ku mulundi guno omwana enzaalwa ey'omu kitundu akulidde mu kitundu era amanya ebizibu by'ekitundu ali omu ku abo abeesoboddeyo okuvuganya okulaba nti tukyusa ebyafaayo byakatika mu South Constituency. Ate era ku ludda olwa NRM bingi bye nalabye nze ne neewuunya nnyo ensi ne neewuunyiza ddala ensi nti ensi bwe tuba nti abakulembeze abatukulembera naddala ku mutendera ogwo ogwa waggulu beeyisa mu neeyisa gye twalabye kino nno kinnenyamiza nnyo nze nga eyakatandika ebyobufuzi kubanga baatugambanga nti ffe bakulembeze b'enkya naye amazima gali nti abaatugamba nti ffe bakulembeze b'enkya ate tukuze ne tubasanga nga bakyaliwo nga ate tebaagala kuviira bakulembeze b'enkya. Kino nno kyeyolekedde mu bintu ebyenjawulo ebyagenze mu maaso nga tufunye abantu be bayita basita ntebe. Abantu basita ntebe. Okyali mukulamusa ku bantu? Ndi mukulamusa ku bantu. Nga tufunye abantu basita ntebe. N'olwekyo ne abantu bakatika mu South Constituency ffe tuli ba mukisa nti ku mulundi guno nazze empologoma envubuka okuba nti tukyusa ebyafaayo bakatika mu South Constituency wamu n'ekitundu kyaffe okutwaliza awamu. Okay. Tweyanzege tusubira okwegatibwako omusomesa ku ssettendekero ate nga asomesa byabufuzi mulondoozi wa nsonga Professor Siraje Nsanja mu dakiika mpaweza agajja kubanga atwegaseeko kakasiddwa kubanga amakubo nga bomanyi ku makyalo gekwatirwa naye nga tatera kusuula budde naye mu dakiika mpaweza aga tujja kuba tuli naye tugera kubakanya ebirowoozo ku ebyokuyiga mu nnonda ey'olukiiko olufuzi olw'ekibiina kya National Resistance Movement saako ensunsula y'ekibiina kya National Unity Platform batandise okufulumya abasinga abadde bagamba nti olunaku olw'ejjo abantu bonna oba n'ensi yonna kabe kasinge twabadde kabulindiridde nga twagala okulaba omukka omweru era kyaddaaki bwe bwatuukidde essaawa zadde nga 8 ez'amala g'ebyemisana nga mitendera gya gavumenti ez'ebitundu abakiise wabagenda okukwatira bendera ekibiina kino ku mitendera gya gavumenti ez'ebitundu naddala mu Central wano bamaze okufulumizibwa enkala zafulumye tujja kuba tuzibalaga oba oliawo n'okubasomera abamu kwabo aba entomu abayinza okuba nga abadde bategerekeka wano mu Central sobola okubeera nga tumanya. So mu mbeera eyo yennyini nnyini nja kusaba producer atuwe ku abalondoozi b'ebyobufuzi ensonga ya omusente guno oba omusimbi ogusasanyiziddwa mu kalulu kano ak'okulonda obulonze ebifo ebyekibiina eki kyegwoleka mu kalulu ka 2026 n'oluvannyuma gye tusimbule nga mpaawo kitutaataaganya. Kibiina bwe kituwe kyabula tekirina democratic gundi systems nnungi ate tekirina kugamba nti kati ono senior member wa party okujjako chairman w'ekibiina yekka. Kakati ono Kadaga kyalina okukola alina okutegeera ekyo ekintu n'addayo n'atuula n'okuteekawo embeera eraga nti addayo omuzungu kyayita reconciliation okulaba nti ye ne mukama we chairperson ye n'ekibiina kye badda bumu. Empicha yaffe gye tuzannya
ebeera addition and multiplication. Buli lwe munaabeera nga temusobola kutuula wansi kumanya nti abantu bano ba senior members ba kibiina baatuyamba, tulina okubawa ekitiibwa mu ngeri emu oba endala, ne mugezaako kubanga mubasindika busindisi ne mubasindiikiriza ng'ate mmwe ababasindiikiriza mukuze nabo ate mmwe temwagala kuvaawo, kigenda kuba kizibu nnyo mu maaso eyo nti ojja kwekala nti abantu abagenda mu kibiina kino baba bajja kugendayo lwa ssente. Mmwe abatufuza ebbanga lino lyonna emyaka 40 temulowooza nti bwe mwonoona demokrasiya ku national level nti ewamwe mu kibiina kyammwe bijja kuba birungi? Nedda. 90% ku bawangudde Museke nabo ba PLU, meaning Museveni is preparing his son in advance. Museveni abadde bamwesimbako bonna babagaana okwesimbawo. Kigongo era Kadaga yakyogedde n'agamba ekya Kigongo bakiringi fensinga teri kumwesimbako. Kino Kadaga yazizza musango nayo okujjayo empapula kyabadde bakiringi fensingidde Anita. Naye bino bye tulimu bya bufuzi, ebyobufuzi bikolebwako na bya bufuzi. Kale newankubadde nga tribunal enaalungamya ku mateeka, naye ebyobufuzi national chairman yasizaawo akakiiko akagenda okutalaaga eggwanga lyonna nga kwogera n'abo abataamatira na byakulonda ebyaliwo, bongere okumanya nti NRM ngazi okusinga ffe ng'abantu. Amaloboozi mugawulidde n'ebirowoozo by'abannabyabufuzi n'abalondezi b'ensonga ku mitendera egy'enjawulo. Tetusobola kubeera ng'ate tumala obudde oba okunaanya. Tutandikidde obutereevu bitebye ku Spark TV. Njaga okuba nga atempa omukisa Professor Siraje Nsanja atulamuseeko aliba Spark. Bitebye bakulinze. Abalabi ba Spark tubeeyanziza nnyo, tubeebaza okuteegatalako mu kanyomero kano okubaganya ebirowoozo kuba butya bwe tutereeza ensi yaffe. Tubeeyanziza nnyo basebo ne banyo. Well, nja kutandika ne Dr. Dean Kisembo. Nakulaba mu 2020 wajjanga flaga bearer wa kibiina kya National Resistance Movement ng'oyagala kiikira Buyaga East n'otajja n'otayitamu kujja kulayira. Tutuuka mu Kabiru ka 2021 era n'ojja okuvuganyaako mu Seekaawo era n'otajja. Ne tukulabako mu 2022 awo kuba nzize kulondola n'ovuganya ku kifo kya Iyala era n'otayitamu. Akabonero akoleka nti oli omu ku bantu abalina okwolesebwa abatagooka abatagwamu maanyi wabula nga olina ekiruubirirwa. Naye ffe tusigala twebuuza at the back of our minds, Dr. Dean Kisembo alina waatuuka n'asanga enkonge nga buli lugendo lwonna bwe lubeera, oba alina waatuuka neyekkiriranya in that nti ekiri recent wabadde ojja ku kifo kya vice chairman w'ekibiina Alhaji Moses Kigongo ng'ate obadde mmeba mukuukutivu okumala ebbanga, okimanyi bulungi ekifo kiri ring fest, wabadde ozze kukangamu oba badde ozze simanyi abavubuka bano ab'omulembe omwagulanyi bagamba wabadde ozze oluvannyuma bakwokyeyo ove mu lwokaano. Omulembe Museveni anti omulembe Museveni weguli naye kati omwagulanyi gujja ne jagonizi gujja n'enjogera kukitegeera byonna ne bikola mixi. Ekisookera ddala nti omuntu oyina okwewaayo, you offer yourself. So it is up to abalonzi ne hierarchy y'ekibiina kubanga at the end of it all twagala kuwangula. Kituufu. Nga bw'okirabyeko Portugal. Tulabyeko omusajja bamuyita Cristiano Ronaldo. Yasingayo emyaka kweyo team. Naye juzi yaleeta ekikopo oba omudaale ogwa Portugal. Ate omusajja oyo azze nga awangula. Yes. So ebyobufuzi nabyo biringa ki? You bring the best team. Coach ayina okusunsula oba board ayina okusunsula negamba tuleese gundi negundi negundi bano be bagenda okola ki? Okutuleetera win. Ne wabeerako ne ba substitutes
kyolaba tubeerako ne zino teams under 20 under 16 under preparing them for their national roles as players. Yes, sir. Tuyina za academies nga maniyo ina academies. This is a procedure oba a process nti okutuuka awo oyita mu mitendero ki. Njagadde okusangulako kiri nti oba oyina kyokola ki kyofunye tekibeerawo naye you offer yourself to the country n'oyewaayo kati it is up to the party okulaba nti ogenda kutufunira wini. That's why we have vetting, twina nominations, you show interest, noija interest forms, eyo yonna mitendera. Naye at the end of it all nti wendi nkugamba nti wendi abana Uganda mbagamba wendi abana kibiina ba NRM mbagamba wendi obusobozi bwange buli wano nti nsobola okubeera ssentebe w'ekibiina kya NRM ekiri mu bufuzi ssaawa eno. So it is up to you. Kati wano wabeerawo to this level ekintu kye tuyita dialogue ne mukkiriziganya oba ne wabeerawo consensus tewaayi kino n'ekino tubadde tukyagala bwe tutune bwe buti naye ku lw'obulungi bw'ekibiina not to break it for stability of the party, cohesion of the party. Omuntu oluusi osalawo nti bwe naagenda mu lulookaano just recently ngenda okuwa Jim Muwezi kubanga abantu bangi batunulidde ani Anita Mongu ne Rebecca Kadaga naye njagala kujjukiza Bannayuganda nti waliyo General Jim Muwezi naye yabadde mu lulookaano ne bamuwanguliramu. Njagala kujjukiza Bannayuganda oba bana NRM nti abasajja nga Mike Mukula, abasajja nga Kiwanda, bano bo bavudde mu lulookaano nga n'akalulu katandise kololo nga balaba tebagenda kuwangula nga bati okuswala. Kati kiki kyogenda okufuna ng'orede bakuwangudde mu kalulu okoze assessment ekibiina ne kikulaga nti owaaye twagala kino na kino twandibadde tuteeseganya, which is okay for any party. Kyolaba NRM esigadde eri maiti, esigadde nga eri ku top wano mu Africa obojjako ebibiina ebirala nga egundi NSC n'ekyama kya Mapinduzi n'ekirala kiriwa NRM naye eri awo. Bino bye bigifuula yankizo. So n'olwekyo okuva mu lulookaano tekitegeeza nti oba waliwo ekirala kyonna naye ekibiina kisazeeko ki. Ate mu NRM kyendina okubabuulira nti chairperson w'ekibiina ali supreme. Tuyinza okubeera ab'omukisa ne tumanya ggwe ku nsonga yo kuba twawulidde Mukula tulina ne video ze nga yeekokkola omusente. Tulina bali omunsi yagabye chairman ng'ali wali atudde n'amugamba oba mpangudde oba siwangudde zebigenda ovaamu sobola bikkiriza n'akozesa ekigambo kyamu elections. Tulina abantu nga abavudde mu kalulu Bakiwanda bonna babadde n'ensonga almost nga zifaanagana ezikwatagana ku musente. Oyinza okuba eyo yanjawulo ensonga yange kubanga nga bwe nagambye abalabi babitebye nti sigwe gusoose ensonga yange ate n'Abannayuganda muyinza okutujulira nti ekifo ekyaffe tewabaddemu muntu yenna agaba wadde olwasa. Ekifo ekyamu what do you mean? Ekyenegwanyiza kyenesimbako temulimu sente tewaaliwo wadde 10. Omuntu waalio yewaayo no going through due process nga bwe babiteekateeka nti show interest, after showing interest get nominated, go through vetting nga tewali any exchange of money nti oba mu balonzi togenda kumpulira nti abalonzi ndina bempadde ssente.
tewali delegate ayinza okuvaayo ne complaint n'agamba nti Dr. Dean Emmanuel Kisembo yampadde ssente ti oba Alhaji Kigongo yampadde ssente tezibadde mu ekyo ekifo kye tubadde twegwanyiza naye kyabeerawo mu State House wali kwogerezeganya dialogue yabeerawo bwe yabeerawo dialogue omuntu n'olaba n'ogamba next 5 years is not far away. How about the previous 5 years? You still came. Yes. Era mwagenda mu State House? Tetwagenda mu State House. Mwakikola mutya ku? Twagenda mu lulukaano. Ya twagenda ne tumalirayo ddala. Ojjukira bulungi twaliko ne Matayo Kyaligonza. Twaliko ne Balyomunsi. Nange n'abalala. Twamalayo eggwanga ne lirondawo omuntu Balyomunsi n'avaamu nga yawangudde. Kati era badde emyaka gye 5 era naye bakoze batya bamuwangudde. Alright, mutese yemu yade dialogue. Njaga kugenda wa mkulu Babu Jeremy. Njagala kumanya akalulu kano akalukiiko olufuzi olw'NRM kakusigira kifaananyi ki nga bwe katambudde era nja kusaba obikwanaganye n'ensunsula kuba kati gwe bw'oba oli independent oba opposition ensunsula y'abantu oba ennonda ya kaadi gyenge gye bazigabyemu of course nga omukulembeze oteekwa okuba omanyi kaadi zafulumye edda eza nuupu edda olunaku lona twabadde tulindirira mu Kamweru tukubaganyizaawo ebirowoozo mu kalulu kojjamu bikuwa kifaananyi ki okusookera ddala akalulu kano ketugendamu aka 2026 n'akalulu akabaddewo ak'ekibiina kya NRM kano katusiigidde okusookera ddala ekifaananyi ekibi eri eggwanga lya Uganda wamu n'eriffe abakatandika ebyobufuzi bino bitya okusookera ddala kyatulaze nti ssente zibuutikidde ebirowoozo ebirungi ebya bannayuganda. Omuntu asobola okubeera ng'alina ebirowoozo birungi era ng'alina enteekateeka nnungi esobola okugatta ku ggwanga lyaffe erya Uganda naye ekiyitibwa akasente bw'oba toyina ssente olwaleero kitegeeza nti ebyobufuzi by'eggwanga bino byerabire kubanga nga bwe walabye bo mu nnyumba yaabwe bo bennyini baatandikiddewo okutugamba nti bataddemu ssente nnyingi okugeza Oweekitiibwa Thomas Tayebwa yatuuse ne yeekokwa n'agamba omuntu okwata otya bilioni 5 oziteeke mu kalulu ng'ate ekifo batulaga tekirinaako kantu konna kakola ki bannakyewa bagenda ku bannakyewa kino nno kitegeeza ki buno bulimba omuntu bw'aba ng'asobola okukwata bilioni 5 aziteeke mu kalulu okubeera seke memba kitegeeza waliwo ekintu ekyenjawulo ekikola ki ekiri awo newankubadde nga kungulu batusiigira ekifaananyi nti omulimu guno gwa bwannakyewa era tewali muntu kakola ki kaafuna okugeza njagala tutunye baseke member batula ne President Museveni every quarter kitegeeza kyokulina na president w'eggwanga kikuwa omukisa n'emyagaanya egy'enjawulo okuba nti obaako ebintu ebyenjawulo by'osobola okukola ki okufuna mu mbeera eringa bwetu bwe ntukiza ku kalulu kaffe ak'ekatikamu South Constituency kino kitegeeza ki nti omuntu leero ataabe na ssente ennyingi ez'enkanidde awo akalulu kayinza okumulema kino kitegeeza nti tugenda kutta abakulembeze abo abandibadde ab'omuzinzi abandibadde basobola okukyusa ki ebitundu byaffe mu mbeera emu oba ki endala kubanga ssente zibuutikidde ensonga zino naddala ezaki ez'okusunsulamu abakulembeze okugeza oŋambye nkitunuulize ne ku kibiina kya National Unity Platform ekibiina kya National Unity Platform saagala kukyogerako nnyo bingi kubanga si kiriimu naye nsobola okwogerako ebyo byempulira NRM ogezo kyogerako era nga tokiriimu naye okujjako ng'otugamba yo NRM leaning independent siina kibiina ky'ebyobufuzi kyonna
kye neesigamyeko gamba nti neesigamye ku NUP oba neesigamye ku ki gwe mulundi ogusoose okujja mu kuvuganya guno gwe mulundi gwange ogusoose okujja mu kuvuganya era nasalawo nze okujja independent olw'ensonga ebibiina ne politics waabyo ne verification waabyo atambula nze nga simwesiga kubanga Oweekitiibwa Latifu Ssebaggala wamulaba ku kifo ky'obwammeeya bwa Kawempe yavaayo bukubirire n'ayogera ebigambo bingi eggwanga lyonna bye lyakola ki bye lyalaba era bye byawulira nze bwe mmala okulaba ebyo nze nga ayakajja mu byobufuzi omupya kindaga ki nti eri gy'obadde otunudde oba gy'obadde olengera gy'olowooza nti wandibadde wettanirayo waliyo ebizibu mu nnyumba kati ebizibu ebyo bw'oba tosobola kubyeŋŋanga okola otya gwe noonya ekkubo eddala erisobola okuyisaawo osobole okuba nti ensonga zo zirambika nga tolinaako jjigi lyonna likola ki era wategedde ebyavudde nti naye Oweekitiibwa Latifu Ssebaggala kaadi teyamuweereddwa naye olowooza ebibuuzo si bingi singa Ssebaggala teyavaayo kwogera wandibadde okiyingira tukusuubira okuba nga ojja okujja mu bukulembeze oba omaze okukuba tooki n'okwekenneenya vehicles zino ezikutwala mu bukulembeze which are the political parties kati bw'ojja independent abantu abamu abalonzi baffe batera okutwalibwa for granted n'oluusi ebintu baba babira bagamba kati oyo atalina waagwa batuuka n'okugamba nti oba jjooka obazze kulinyisa CV na status singa Haji Latifu teyavaayo any other political party wali olaba nga tewali gwosobola kuyingira nze ng'omuntu kuva lwe nasalawo okuyingira olw'okando y'obufuzi buno okusookera ddala nasooka nentunia aba political players abalala nentunuulira ekibiina ky'NRM nentunuulira ekya-NUP n'ebibiina byonna ebirala buki ebiri mu ggwanga ne neetegereza ideology zaabyo bulungi nnyo n'ensoma nenzikola ki nenzitegeera sayidi zonna n'ebibiina ebirala ebiri mu lwokaano luno bwe namala okubyetegereza nakizuula nti nze ng'omuntu nsaana okuyimirirawo bwannamunigina anyway that's your right naye kati concerning akaluka n'akaseeki engeri gye katambuddemu n'engeri gye baagabyemu tiketi sofa mu nuupu bikuwa kyakuyiga ki ekyokuyiga ekiriwo okusookera ddala ngera bwe nkutegeezezza nti omuntu yenna ayingidde ebyobufuzi ng'ayingiridde mu political party okufuna kaadi ekukakasa nti gw'ogenda okwesimbawo mu kifo ekimu oba ekirala kikwetaagisa 1 okuba nti olinamu essente kitegeeza ki kino nti kissa omulamwa gw'okugamba nti omuntu ono endowooza ye esobola okukyusa ekitundu kyaffe oba eggwanga lyaffe kubanga bino byonna bw'ogenda obyetooloola waliwo ekintu ekibibiseeko ssente nga kyekikoze eki era walabidde eddala nga zikozesebwa kubanga newankubadde tetwabaddeyo ekkololo oba ekkololo gye babadde babakola kyebakwasiza ensonga zino niyo bwedda amawulire tugawulira ne mu mbeera emu obenda ate era n'ab'NUP nabo baavuddeyo okuva olunaku lwajjo omukka omwerure gwazze ng'abasinga obungi beemulugunya naddala ku mitimbagano gyabwe egyaki egy'enjawulo ate bukkiriye eno wansi ng'ovudde ku mitimbagano era bakugamba kimu nti ki ssente n'olwekyo kino kyensaba eri eggwanga lyaffe erya Uganda okutwaliza awamu nti abakulembeze abatutwala naddala abali mu bibiina by'obufuzi n'abakulembeze abalala ssente leka zireme okuziba abantu abo ab'omuzinzi abantu abasobola okukyusa eggwanga lyaffe kubanga omulamwa guli ki omulamwa guli nti ffenna twesowoddeyo kukyusa ggwanga lino nakuligattako mu mbeera emu oba endala tweyanzege Professor Siraje Nsanja akalukano oba okulonda okw'ekibiina kya National Resistance Movement kwabaddemu ebintu bingi nnyo omuli allegations eza ssente omuli okukwata badelegates oli n'abasaza n'ensalo n'abatwala ku muliraano bakweka omuli ensonga ya of course ensonga ya loyalty erinawe yabadde erabikira naye nga buli omu ayagala okulaga mukama waabwe yatuuse n'okutulawo paka ssaawa 8 n'akakasa nti avaawo okulonda kuno naddala okwabaddemu okuvuganya okwokulya n'okukomba essowaani kuwedde ebyavuddemu n'engeri gye katambudde byoleka kifaananyi ki mu kaluka 2026 akawamu
okusookera ddala ekintu ekyabadde mu national resistance movement wabaddewo prior activities okweteekateeka okwakolebwa wabweru nga tebana bagenda mu kalulu kano okwakolebwa ekisinde kye bayita PLU bantu baali bantu tetwabatwalanga serious naye baddamu ne beeteekateeka ne bamala ne balumba kati bazze ne balumba ebifo bya seeke bino naye bano babakutte abaganda tukiyita mavumbavumba nga tebeetegese oba ambush kati mu kubalumba amavumbavumba nga tebeetegese bageze ng'okulaba nga buli omu ye alaba surprises empya ezitabaddeewo mu kulonda kwabwe okwa bulijjo nti kati nga okulonda kwabwe ekyokuweeka badelegates tekyalingamu kale zo sente babadde babeera nazo n'effujjo ettonotono naye ku luno enkuba empya enene buli omu naye amaanyi yagazuulidde awo nga batuukidde ddala ku ttaafu takyasobola kudda mabega takyasobola kulikinagamba munange bino byenda basikola ki sibiraba era ku mulundi guno mulundi gwe twasoose okulaba nga mulimu okuvaamu withdraw of candidature etabangawo mu likodi yaabwe ebino byonna byabadde bijjuuliriza okweteekateeka bali kwe baakola ne babakolako bano ambushi kati ambushi eyo bano yabalese nga tebategeera balina kuddayo mu assessment yaabwe ne bagamba nti ebintu bino twabitwala ng'ebyolusaago bali tebazikizanga batulagiddeko wano so okweteekateeka kw'abavubuka abeekuŋŋaanyiza mu nteekateeka y'ekisinde kya PLU ye yaleese surprise zino zonna zetwakoze ki zetwalabye kakati babadde balina ebifo ebyenkizo bo bye babadde baagala babadde tebagwira buli kifo babadde balina bye banokolamu bwe tukwata ekyo netukwata nekino netukwata nekino ebirala babadde tebabiinamu interest era kati okusinziira ku kweteekateeka kwabwe era baafunye so competition oba okuvuganya race yabadde wakati w'ekisinde kya PLU in shadows ne NRM original in reality kati bano abazze mu shadows amanyi gaabwe bwe bagajjeeyo buli omu gamukubye wala nnyo so kyobola nti omukulembeze w'eggwanga ndowooza signals ezo ye bweba yabadde aziinako prior knowledge ng'azimanyi tizijja kubaawo kwe kubeera nti no yabaddewo observinga buli kimu bwe kigenda bano abalala baali baziinako signals ezo abatazisomerawo eyo surprise gyolabye yabakoze ki eyabakubye kati ekyo kimu kati ekyokubiri ogenze n'okubona ku kyokozesa ensimbi ezisuukiridde buli olabanga ensimbi zikozesebwa bwezi ezisuukiridde kiba kireeta obubonero busatu number 1 kiba kiraga economy tetambula bulungi kati mu economy tetambula bulungi mubeeramu ze tuyita illicit trade oba ensimbi eziva mu bintu ng'obumenyi bw'amateeka kati nga ne Uganda obeeramu procurement deals ezikolebwa abantu bafisa sente nyingi tulinawo ekizibu obwannamaddala reality tulinayo eya gold yenayinako kusibwa okuva ekongo kati sente ezo tuli butoola nazo wano tosobola kuziraba omuntu wa bulijjo kubanga babeera nazo beewala ekiyitibwa formality yonna kuziteeka mu banka kola ki tebabyagala kati zivaayo mu bintu nga bino ebibeeramu informality ne formality nti omuntu asobola okujja n'esente ze tosobola mubuuza sente zalese kugaba mu campaign ate sobola gwozigyewa tube bank statement okola mulimu kibi kati sawa zino ebyo zibireetebwa kati okukozesebwa kw'essente zino economically kiraga nti economy tekola bulungi ekyo kimu ekyokubiri kikulaga nti economy oba ebyenfuna birimu essente eziri mu mikono gy'abamenyi b'amateeka mpitirivu kati mu budde nga buno wafunako akakisa bajja ne bazijjayo kati ekyokusatu kikulaga nti ebibiina by'obufuzi birina okuddayo ku drawing board zaabyo ez'enjawulo zo sente tebasobola kuzitangira ekyo kyo kyaze tuli butoola nakyo wabula kiki balina okukyusa balina kukyusa amateeka ne gabeera nti amateeka gano bayongeramu ne bagamyumyula ne gatagulawo nnyo kuba kati okusomoza kwe twafunye amateeka mambulukufu nnyo gali so open ti buli omu ava eri mu kibanda ky'embaawo ku stage eya bodaboda omwana yakagenda okukola internship mu katongole alaba mbu naye asobola mukamaawe oba omwana abaweereza buweereza mu kibiina kya bufuzi oba aweereza ne baminisita bw'atula munaga kati kiwano kibakolawo kyesisobola kati abo bonna bonna bakugira ng'ogamba nti omuntu okwesimba ku kifo kino twetaaga ng'amaze mu kibiina emyaka bwegi ng'akozeeko bino bwe biti so wabeerewo essomo okuyiga nti lacunas oba gappings eziri mu structures zaffe tuddemu tuzimyumyule nga tukozesa amateeka then kati ekisembayo ekirala kyatuwadde okwolesebwa ku budde bwe tuddamu oba bwe twayingiridde ddala nga mubuke kalulu ka bonna ki kyetwatuwadde okwolesebwa kyatuwadde okwolesebwa kwa bintu bisatu kisookera ddala
nti ezo sente tezagenze era babadde bazigaba tebawumudde just beyongeddeyo obweyongezi stage endala ekomawo eyokugaba sente stage eyokubiri wano baali tebalina basobola kukolera fujjo kubanga ebeera electoral college naye effujjo lyo likyali ly'amaanyi sente n'effujjo tobyawula nti abakola effujjo basobola bakozesa sente effujjo ne babeera nayo kati then ekintu ekirala ebibiina by'obufuzi bino ebirala ebitaali NRM byabadde birina okugyawo lessons kize baadde zijjawo nti race oba akatubagiro ketwolekedde bakolokedde n'abantu naye nga banjawulo muuko nkuba gye bagenda okukuba mu nvujjirire gye bagenda okuvujjirira n'enkwasaganya gye bagenda okwasaganya kampeyini ekyo buli ali mu race akitegeere nti peesi yabadde ekololo yasetingiddwa kati tubulayo bubuzi nti n'abalala mujje fe bali twabalazeeko kyemuba musuula Professor okuzayo katono ku nsonga yeyasoose ey'okuba nti batwalwana balabika okuba nga abadde n'enkola eyakagenderere ng'omukadde akogga ey'okubafulumya wabula nga kyabakutte anaweya nga bw'okuba embwa omukalo n'esooka efuumuka emisinde then n'ensonga njagala okumajinga points ebbiri ensonga ya money factor at play n'ensonga y'okwagala okufulumya abatwalwana abo veterani kyabadde kisoboka okuba nga with or without money kasita oba nga babadde mu nkambi eri eya Pierre gye banyooma oba gye balabanga etali y'amaanyi wabadde osobola okujja n'oyitawo aba PRU beewa obudde ne bagenda mu ze twayita okuzimba emitendera okuva ku byalo grassroots structures ne bateekeramu ddala ba delegates bangi kati obwedda bawongerereza ku kye baazimba ne bajjuuliriza so balaye abalala ba historicals obudde obwo oba embala eyo baali tebagibala baali bajja kusuubira delegates conference eri traditional eza bulijjo nga tebasuubiramu impact ng'eno eya bulijjo baali basuubira routine performance tugende kololo omukulembeze waffe ayogere gye tuli tukuba akalulu aka bulijjo naye ne beerabira okubala nti bano baabatandikirawo okubabala eri gye kyatandikira ne bayingiza abantu abangi abo ne bajja nabo ne bateekamu n'ekirungo kye beetaaga ekyessente ekintu ne bakimaliriza so kati awo wabaddewo ba historicals babaddewo okubeera nti no maapu y'ebyobufuzi y'ekibiina kyabwe tebagibala bulungi nga bwe yali etambula oba baginyoomerera oba tebakiwa attention emala ne balowooza nti baali bazikizza kumbe baali tebazikizza wabula baali bukyusa approach Dr. Dean Kisembo okusinziira ku submission zo mbadde nkuwuliza bulungi naye mbuzaabuziddwa tulowooze era tukkirize nti oli omu ku abo abamativu ne process nga bweyatambudde mu kibiina kyo kuba nkuwulidde yes nga bw'oli subscribing to this party oyuzayuzeza chairman oyuzayuza vice chairman n'abayisemu bonna tukkirize nti guli omu ku abo abadde abamativu n'engeri gi process gyatambudde The process may not be excellent naye nga eri free and fair fairness erabikirawa erabika kubanga fairness erabika etya tunuulira general muhwezi naye amugjeemu kikyawo kyolabawo otunuulire mutabane wa Tango Doi yazze ku kakiiko ako ku youth league kiki kyotegeerako awo n'otunuulira Chris Bariomonsi asiime Jonad najja waawo kiki kyanjawulo kiki kyamaanyi nnyo asiime Jonad ekyayina Bariomonsi kyatayina bwe muba mwogera ku ssente Bariomonsi ayina ssente okusinga ani so ekyo kitegeeza nti NRM yateekateeka kano akalulu neteekako fair grounds kubanga omukulembezi w'eggwanga kye yasooka okubagamba oba okutugamba nti wabeerewo enteeseganya nga tetunabagenda mu lulookaano nga right honorable Anita Mo ne right honorable Rebecca Kadaga agree one of you muwe abeere ex officio
bona ne bagaana. Owulidde? So that offer was given to all. Tebawa muntu omu n'ekiwanda bagikuwa eyo offer. You call that an offer? Abantu bonna bakkiriza bakozesa sente ze balina, abantu bonna babawo ekiwanja waddembe okutwala delegates bwayagala. You call use that thought fairness? Thought analysis. You look at your strength. N'otunuulira weaknesses zo, n'opportunity ne threat. Kati omuntu ayategeera due process eno kugiyitamu yonna n'ogamba it is okay. One, by dialogue, let me step down for Alhaji Chigongo, go 5 years, I'm coming back. Noli nga Kiwanda ne Mike Mukula abataategeera ne basigala bakakanyadde tugenda kola ki kuyita mwene process ate tuwangule. Then at the end of it ng'okulonda kutandise kololo few minutes ng'otandise okutegeera Karamoja bankubye wano bankubye, then nojja n'okwata microphone. Your Excellency, you remember my mother was sick in Naguru and I came for the works of the party. Because sense. At that hour. Sinakutegeera, are you trying to give us the true definition of fairness? Omuntu n'atuuka n'ayimira maaso ga chairman n'amugamba nti sebo oba mpangudde oba siwangudde kana akalulu sigenda kakkiriza. Mike Mukula n'ava mu kalulu n'agamba sigenda kuvuganya. Sanje Tana n'ava mu kalulu n'agamba sigenda kuvuganya. And you call that fairness? Dialogue is very important. Where was dialogue? Mukulu okuva mu kalulu dialogue yabaddewa. Sanje Tano okuva mu kalulu yabaddewa dialogue. Mwami Kiwanda okuva mu kalulu dialogue yabaddewa. Twagenda mu State House. Now that is for your case. Gwe. No, everyone. Buli omu yenna yagenda mu State House. Tewali muntu atagenda mu State House kubanga seeki etuula mu State House. Bana bagamba toyina office ya seeki eri mu State House. So you needed to look ensonga bazikulambuliranga bulungi bw'obeera mu vetting process. Ne bagamba look at your strength, look at your weaknesses. Tunuulira gw'olaba nti onaasobola. Ffe twagala ekibiina okiderivaringire wino ogenda kusobola buli omu yenna ng'olina bw'okola ki. Era ne Right Honorable Rebecca Kadaga ebimu byabeera ne ku gundi ne ku kamera ne Right Honorable Anita Mongo nabo ne babagamba muteeseganye. We need one person. Ekyo kyolina okutegeera nti omutesitesi w'eno program nti there should always be one winner. True. Owulidde? Doctor. Tewagenda kubeerawo abantu babiri. Nkusaba osibbeeko kakatyaako. Chairman kyabuti kukyogera nti yatuusa okwagala okutuuza abantu bano. But at the back of his mind ng'akimanyi nti wayogera look at your strength. Ategeeza consider your financial muscle as well. No, not financial muscle. No. Kati leka nkubuuze, njagala okubuuza. Don't only look at the position of the second female national vice chairperson. Njagala tununule all positions. Njagala ombulire kya veterans. Jimu muwezi wabadde mu lolokaano olwo. Gwe walabyewo sente? Wulidde? Walabyewo sente? Tewabaddewo sente. We are only seeing money mu entrepreneurship ne tulaba sente ne ku kifo ky'obwa second national vice chairperson ekyabakyala. Naye we are not seeing money anywhere. In other positions. Doctor badde ogobera bulungi. Yes, mbadde mbigoberera bulungi. Candidates aba Central. Kalangwa abadde agenda ye ngenze wala. Mu bendo ly'abano Nakaseke. Omusajja ajja ne bamugamba twagala sente, awatali sente tolina kyotugamba. Yes, ati kyolaba Abannayuganda ku kifo kyo kyennyini mulina okuyigirizibwa. Ajjalo na kasolo. Bakugula sente. Lwaki weewaayo bakugule sente?
sente kye zigenda kugula. Lwaki temulonda service delivery? Lwaki temulonda omuntu ali competent? Bwe muba mwekulembeza sente ate enkya ne mukaaba enguudo biki, abantu basooka kugenda kuzzaawo ekituli. Ekituli kye mwatwala sente mwazirya, kati tebagenda kukolera. Abannayuganda nammwe muddemu ku magezi. Lwaki bakugula? Lwaki bakugula omutwalo emitwalo 3-5 for the next 5 years? Wadde ne baba bakuguze miliyoni 10 zigenda kukolera ki in 5 years? Nga mu malwaliro tetulinayo ddagala, ng'enguudo zaffe ziri in a storage state, amasomero gaffe in a storage state. Lwaki temulonda competence? Dr. Okkiriza nti akalulu kano kavuganyaamu aka 2026 oteekeddwa okubaawo ne ku ssente? No. At most, on average 500. Ekyo kye mwateeka mu bantu oba abaana bavuganya ku gundi kye baateeka mu bantu. Njagala okubuulira Central People Power yagisweepinga yonna almost 100 positions more than that in Central. Baateeka mu ssente. Bateeka mu meka. Joel Sonye yateeka mu meka. Oba ono musajja waffe yali Quest TV gundi ani ono gundi bamuyitane ayava Quest TV naye Simbene Kawempe. Yateeka mu meka. Oba bano banku nnyingi bateeka mu meka. Politics is not all about money. Tulabyeko ene Kanungu bamama mbabazi bonna bayina ssente naye lwaki babawangula? So oli against no, and wave kati Uganda is transiting kyemulina okutegeera ti there is already a transition ye mutanaba kutegeera nga abana Uganda. Lwaki yetaagisa kukozesa ssente okukituukiriza? Ekya ssente sigenda kiriningako nnyo. Lwaki okyewala? Ndabye abantu nga tebalina ssente nga bawangula akalulu. Ndabye abantu batalina ssente nkuweereddeko kya Central nkugambye People Power inako ebifo nga 10 ku bifo nga 10 bainako ebifo 10 plus nga babiwangula nga tebakozeseza ssente. Ruling government bwamanya nti People Power ewambye amasekati n'ebifo ebirala nemanya kakati akakodyo ke tulina okujja nako tactic ya ssente. No, nero lyera ssente baziteekamu naye nekulaga nti People Power ewangula nga teyina ssente. So saagala building ennyo ku kintu kya ssente. Tekina makulu. No, tekina makulu. Ndabyeko bantu bangi wano ebusoga wano nga bayina ssente mu kalulu. Ndabye wano naddala amafaabi wano nga wangula akalulu. Beatrice ani awo yabeeranga awo embaala awo. Najja n'ateeka mu ssente mu kalulu naye mafaabi n'apulinga gundi. Bitebye ku Spark TV. Jeremy, akalu kojjamu oba namunigina nga tolina kibiina kikubakinga kkiriza obagaana ssente mweziri olinawo ku ssente era obanga tolinaawo ogenda kuvuganya otya oba ogenda ojja kuyisa bivvu? Ssebo mukulu Cephas, nze ng'omuntu okujja mu lwokaano lw'ebyobufuzi nasoose kweteekateeka bulungi nga mmanyi ki kye kitwala okuba nti ogenda mu lwokaano, kubanga ndi musajja muyivu eyakuguka mu kubala ebitabo ate era eyakuguka mu mulimu ogwa procurement professional. Yes. Kitegeeza nti bwe ngatta okubalirira ebitabo ne procurement professional nga tonnagenda mu kintu kyonna osooka kubeera na kirowoozo. Bw'omala okubeera n'ekirowoozo otandika okukola empenda nti ekirowoozo kino nsobola ntya okukituukiriza. Bw'omala okulaba nsobola ntya okukituukiriza kitegeeza otandika okukola bajeti yaakyo ejja okukuyambako okukola ki okutuukiriza ekirowoozo ekyo ky'okola ki ky'olina. Ekirala nti otandika okumanya baani be neetaaga ku kino kye ŋŋenda okukola okuba nti bannyambako okusobola okutuukiriza ki ensonga eno. Kati ebyo bw'omala okubifuna then kitegeeza nti okola okusalawo okugamba nti kati kantandike oba sikola ki sitandika. Kati ku sayidi eyange bino byonna nabikola. Yesebo. Ekirowoozo nali nkirina ekyokwesimbayo katika mu South Constituency. Ekyokubiri ne mmanya nti biki bye nnyinza okwetaaga mu lutabaalo luno
ebyo nembikola nembiteeka emabbali. Ekyokusatu baani be neetaaga okunyambako mu lutabaalo luno nabo nembakwata nembakola ki nembafuna. Bwe mmala okubafuna neŋŋamba nti kyetaagisa ki nti kade kineetaagisa kukka ku gurawundi kusooka kweyanjulira bantu era nze ntambula ku gurawundi buli lunaku nga mbuuzaako ku bantu mpola mpola mbabuuzaako mbeeyanjula kubanga sibadde ku political scene ya Katikamu South Constituency naye kati ntambula buli lunaku nakatambula kati amagombolola 5 Katikamu South Constituency ekolebwa amagombolola 6 naye amagombolola 5 kati nakaga kavalinga era nga kati ndi mu kitundu ky'Obulenzi Town Council ntambula mbuuzaako ku bantu bongere okuntegeera. Oluvannyuma bwe tunaaba tumaze okwewandiisa Electoral Commission neebanga etukkiriza official okuba enkuŋŋaana ez'olukale awo ogenda mu bantu ng'abantu baali bakoze eki nga baali bakulabyeko. N'olwekyo ekyo nno yinze neeteeseteese bulungi ku sayidi yange nazze kulaba nti nkyusa Katikamu South Constituency nazze kulaba nti nkyusa ebyafaayo by'ekitundu kyaffe. Emyaka mingi nnyo tubadde n'abakulembeze balinako kye bakozeewo naye weewaawo tekimala. Sere tezikutiisiza. Buli muntu aba n'obukodyo obw'enjawulo. Buli muntu bangi bateekamu ssente era nze kye ŋŋamba abalonzi b'e Katikamu South Constituency kiri nti bwe babawa ssente muzikwate. Ekyenjagala okubuulira bannayuganda gwe totya nti bano wenzija okuvuganya naye wa ssente gwe jangu offer yourself nga bwozze abantu babuulire enteekateeka zo. It is up to the people okola ki okukulonda. Ate abavubuka bonna mbakubiriza ku eno TV enganzi nti muveeyo mulage obusobozi bwammwe buliwa. Omuntu tagenda kutegeera obusobozi bwange buliwa nsobola kukola kikati nga bw'ovuddeyo. Vaayo kirungi nnyo. Bino bye mututiisatiisa nti sente waliwo sente kyetakola. Waliwo sente kyetakola. Owulidde obwoba olaba nti sente zikola lwaki seeki yonna ekoze eki almost evuddewo negenda olowooza tebalina sente bana bamaike mukola olowooza tebaziina baziina naye lwaki balajjana okoledde abantu seeki yonna ebadde ina okuvaawo because tebalina kye bakoze almost omulimo gwa seeki bagulekera muntu oku omu chairman ye chairperson Abuba Awunzi katugende mu kuwumulamu n'ekirala bwe twali tusoma mu bibiina nga tukyasoma omuntu eyawanikanga omukono baamulondanga okubaako kyayogera si weewaawo kati mu mbeera eno ataawanikanga mukono baamulondanga kiki ekitegeeza mu kino nesoboddeyo nze mpanika omukono gwange eri bannakatikamu South Constituency nti nze Abuba Jeremy nesoboddeyo okuba nti mbakiikira mu palamenti y'eggwanga bino byendowooza ebisobola okukyusa ekitundu kyaffe kiri eri balonzi okutusengejja kubanga olwokaano luno ekatikamu South Constituency sova ka tuli abantu abawera 30 ninga ffenna tulutwanira entebe etya kati kiri eri balonzi okutusengejja okugamba nti naye Abuba Jeremy yasinze yalambisa ensonga nga bwe tukola ki nga bwe tuzaagala katumuteeke mu palamenti tulabe kikyanaatukolera n'olwekyo nze sitidde ng'omuntu sente bazirina gye bali era babikola nga bw'obiraba naye nze sitidde ndi musajja muvumu nnyo ate ndi mumalirivu era ne bannakatikamu South Constituency bw'obabuuza bakugamba nti eyo mpologoma nvubuka. Katujje program bitebye ku Spark TV saawa ziweze 5 musitebwe dakiika nga 2 tulooke tubaate nga tukomawo katuwumulemu katono tudde program bitebe okyali naffe. Dakiika ziri 2 ezeganye essaawa 5 ez'amakya g'olunaku olwaleero program bitebe wano ku Spark TV. Kefas Mayumba njaliwo okutwala mu maaso tukyali ne Dr. Dean Kisembo ono wa kibiina ky'NRM era abadde avuganye ne mu lukiiko olufuzi olwa Seeke nine Ababu Jeremy agenda yeegwanyiza okubeera oba lubiri okubeera omubaka wa Katikamu South mu lukiiko lw'eggwanga olukulu so nga ne Professor Siraje Nsanja musomesa byabufuzi mulondoozi wa nsonga ndi wa Professor wobaddewo eŋŋombo twagala nkyukakyuka kisoboka okuba nga ennonda eyabadde ku lukiiko olufuzi olw'ekibiina ekiri mu buyinza esobola okusalawo enkyukakyuka gye tulingiza gye twogerako era gye tuyayanira kubanga bw'olaba the new breed
bw'otunuulira producer nga bw'anaaterako ekifaananyi ekyo eky'olukiiko olujja olwa seeke olaba ng'abantu be batadde ettale kubaddeko mu Buganda wabaddewo Honorable Godfrey Kiwanda Suubi yajja mu palamenti myaka gyaddanya abadde yali akulunguddemu emyaka nga 25 watuukira okubeera nga bamusuula naaba nga kati baleese akasolo ate nga bwe tutunuulira ekisinde ekya MK wekyeyubulira okufuuka PRU kyajja kikuba enkuŋŋaana era ng'olumu ku lukuŋŋaana olwanyeenya emiti n'amatabi lwe lwali mu bbendobendo ly'e Masaka kasolo yennyini lwe yamuwamu omutwe. Bwe tutunuulira ku kifo kino ekya Eastern abantu abo bonna olaba nga babadde ng'oggyeko ekyokuba nti Mawanda abadde vuko nnyo babadde munakibiina kya PRU n'abantu abalanga Mike Mkula bwe bali batongoza ekibiina kino ekisinde kino yali omugenyi omukulu naye yavuddemu ng'awoloma abantu bonna abawangudde bali omunsi yawangudde Jim Muhwezi olowooza nti yenkyukakyuka eno yennyini eyinza okusalawo n'enkyukakyuka gye tulowooza ejja mu maaso awo oba eyogerwako ekyali mu mbulubujjo ninamu phases bbiri ezitugwamu eno mu general population yonna yonna mu bantu ba bulijjo feeling ogiwulira nti etandise okuburuwinga abaganda bagamba kitandise okwetokota kati bw'ogenda eri waggulu ku structure z'ebibiina waggulu kuba ku ntikko z'ebibiina waggulu enkyukakyuka eno nabo bennyini lwakuba nti abamu balwawo okukikkiriza naye nabo bennyini bakiraba nti kitandise okwekola kakati abanebyobufuzi oluusi bayinza obutajja ne bakikola mulundi gumu ne bakikusuulako bwe bati bakikola mu ngeri enteeketeeke kati kino ekyabadde mu national resistance movement abantu bano beewa obudde tetubatwala for granted nti era byabadde bwebityo beewa obudde ne basonga ku bifo bye balaba nti ebyo bye batandikirako ne babiramuza ne bagenda mu background ne bakola okupanga ne baba nti seeke eno bane abagibeeramu babironda batya ne baddirayo ddala wansi kati ne basinziira omulundi gumu ekibbulukuka ne kituwa kino kye twalabye kati ekyo ng'eggwanga tukikkirize nti transitioning process tuli mu abaganda bakiyita mu kyombo kirumba tekirina kutuuka naye nga kitambula ekyo kyo tukikkirize nga bannayuganda ekyo kyo kyabaddewo kati ekisomo lye tulina okukiyigamu nti enteekateeka y'okukyusa musobola okugikola oba okugitandikako naye neetabeera aburaputi nekigwawo bugwiwe buti ng'ekenya oluusi we batera okukikola wabula musobola okugyewa emitendera negenda nga muva ku kimu nga kimu kibazaako nga kibatuusa ku kirala era kino tekyakomyawo tugenda kiraba ne mu nsuula y'ababaka ba palamenti tusuubire ababaka bano abaludde nnyo mu bifo abangi nti bantu bagendera kubaddamu bakole ki batuwe feesi empya binaagenda okukomekereza akalulu ke tugendamu tujja kulaba ebintu ebibadde surprises oba ebyekyewuunya ebipya bingi ebigenda okubbulukuka mu balonzi so kubanga yo omwoyo bantu bagukumyemu ogw'okwagala okulaba enkyukakyuka eno ng'eyeeyoleka mu bukulembeze ensonga ya succession okusikiragana mu buli ngeri yeriko kati era oba waliwo dynasty ezimbibwa in disguise kuba bintu bibiri byanjawulo waliwo succession plan politics at play neokuba nga waliwo dynasty ezimbibwawo mu ngeri kawolawola tunagenda okwekanga nga boolaba bano bebafulumize bebatadde talent bekanze ekintu kye banyooma ekya peroyi nga kibakubye talent ebintu byogera birala kakati otulina kintu kyogamba succession ogw'omwoyo gw'okubeera nti buli muntu ali mu kifo okuzimba omwana we gwo gukuze mu Uganda kikola tetukyayinza kigaana kiddemu kikatiza ekyabantu abali mu Uganda okubeera nti bazimba abaana baabwe kigenza cross the board kigenze viral otunule byabadde ku kulonda kw'abavubuka ba NRM twabadde tukisuubira ndijo tetumanyi kumanya nti omuvubuka oyo naye gyali kyo kyazize kati tugenda kukira niwola omwana wa Lugunda nga naye ali mu resiyemu olaba ebyampaka era gyali nanti kwagamba omwoyo ogwo kali kyeyo ebadde teyaliiwo mu Uganda ku nsonga egyo yogeddeko n'asonya okusala ekirimi waliwo omwana wa neighbor asobola okuzimbira ennyumba
abaganda bagamba munowoozaalo wuwo bwagwa eddalo tosobola kusikisa wa neiba bagaakanete wa neiba yabaasika okuwa nga atabuseetabuze era olete omukulu w'ekika namuwagikako kakati omwoyo ogwo tukkirize gwo gwatuuse tetusobola kuwangalira mu ddinaayo ekyo kyo kyaze bwe kito mu kalica yaffe ey'ebyobufuzi kyasembedde just kye tulina okukikola si kibi si kirungi wabula kyanirizibwa enkozesa gye tukikozesa yekifuula ekibi oba yekifuula ekirungi ku bwakyo nti oluusi ekintu kino kiri little bit sensitive abantu batya okukyeŋŋanga oluusi n'embiri zino ezaffe nga tuzze mu ba traditional leaders nabo balina enambika n'enkuza gye bakuzangamu abantu abagenda okulya obwami mu mbiri omwo nga kibeeramu enteekateeka banyuma ne babawa obwami oluusi kibaana kyakusoomooza ne bakukunula omuntu gye bamugja eri mu kuba bulooka ze mu matafaali mu biki biki ne mumala ne mumuwagika mu kifo oluusi aba talina ze tuyita etiquettes ez'obukulembeze so ekintu kino bwemuba mukikozesezza obulungi ensi yonna mulimu ze bayita political families ekenya awo webasooka okukizimba era bwe kibakoledde otunira succession arrangement ye Kenya olabirira nti abavunabyabufuzi abagundivu mu Kenya bava mu political families so ne mu Uganda omwoyo tugutandise enkolesa gye tunaagukozesa yejjo gufuula obanga mubi obanga mulungi naye nga kyokukyaniriza kyanirizibwa bitebye ku Spark TV njagala kukoma wa dokita obadde okola submission yawo no onyikiza ensonga ya people power nti tukize tugane people power yajja n'amaanyi ne sweepinga central yonna butulaba omujiji guno yes nebusoga butunulira this new breed abazze mu bukulembeze bayinza okubanga ye weevu kakati ezze nga kati kikyuse bano bebazze ne weevu egenda okuba n'amasanyalaze agagenda okuleetawo enkyukakyuka nga bwe nakugambye transition already taking a place. Uganda is transiting. Kino mukirabyeko si wano ku seki positions wokka naye even before seki tunulira Jacob Olanya bwe yafa ani yamudira mu bigere ayume mutabani we taliyo nekyotere eryo yali Woman MP Woman MP ogenda okulaba nti mbuliddeyo n'oluvuuvuumu nti ne Right Honorable Anita Among naye mu bantu abali mu kalookaano waliwo ba relatives nabo already batandise okola ki kati buli omu ayeteekateeka nti wa wendina okusangibwa kubanga Uganda it is transiting. Uganda is going through a political succession. Where should it find me? Kati kyetulabako kati kino mukyanirize n'omukulembeze w'eggwanga enkya obwagamba nti kati mbalaze wuuno mulina okukitwala kubanga tukirabyeko mu Electoral Commission chairperson w'ekibiina Tango Doi mutabani wo ye chairperson Youth League tukirabyeko yali speaker tukirabyeko nono gundi we batira mu Masasi wano enajja era wano bamuyitaani ono oyo welamu ne mutabani we naye yakola ki yajja naye teyayita mukirabika mu kulonda kweri naye yali akola kyajja tekitegeeza nti taliyo ajja so n'olwekyo ebintu bya politics tubijjemu identity kati tutwale omuntu agenda kola ki okutukolera tutwale interest ekigenda okutuyisaawo kyekyo nammwe abannayuganda baba na NRM enkya President Museveni bwakulaga General Muhoozi saagala osikatire kubanga olede mukitulaze wano kize nga kikolebwa then why not General Muhoozi omanyi Captain Mike Mkula alina article gye yateeka mawulire n'agamba NRM is on sale to the highest bidder
NRM is on sale to the highest bidder. Kino kirabikirawa mu byabadde ngeri faces zino engeri zazze empya ate nga yakajja kibuuseemu kubeera ye omu kubadde baleginga nti bribing lega nkubuulire omuntu yenna kasita obwalemererwa atandika okuleeta different lame excuses. You call them lame excuses? Yes, I call them lame excuses. Bagadde okubuildinga ku kino kya Honorable Kadaga ne Anita Among. Naye njagala okakasa Bannayuganda oba banna NRM. Anita Among is not a problem. Ya Kadaga, no. Ebizibu bya Honorable Right Honorable Kadaga, it stems way back. Emabega. Yeah, they fall out with the party long time ago. Ebintu ebize bibeerawo walaba gundi nga gamba I can't bring a displeasure motion. That is a motion of annoyance. Omukulembeze n'abeera nga Kadaga yali agezaako okubuildinga an independent parliament. Nga bwali lawyer n'agamba waayo wadde kiri bwe kiti naye mbiikirireko wano ne wano. Ate aba politicians abamu ebyo tebabyagala. And what is your point? Kubanga ekyengezaako okugamba yatuse n'okwenyumiriza ekyengezaako okugamba Bannayuganda ekyengezaako okugamba Bannayuganda nti Right Honorable Anita Among okujja n'ajjako Kadaga ye yali yegwanyiza ki naye ebuzibu bwa Honorable Kadaga bwatandika emabega tebutandise kati bwatandika emabega n'olwekyo saagala mutunuulize gundi buli kimu kyonna mugambe nti Right Honorable Anita wazze n'ojjamu bw'oba gundi lwaki Kadaga bwe yeesimbako ku bwa speaker ne Jacob Oulanyah lwaki NRM yalondako Jacob Oulanyah Anita yabeerako teyabeerako tulina speaker atafaayo ku interest za ggwanga national interest wabula nga bwewabawo motion omanyi buli omu Anita Among tajja kiwa kyali sooka owulire buli omu alina profession ye as a person career ye leka nkubulire tolaba ebyabeerako ku bendi Kito Kiwanuka naye as a lawyer yagezangako kubanga that is where he falls ye line ye aba lawyers sometimes they tend okucreatingako that kind of independence okulaga nti akino mu mateeka tekiri bwe kiti ate your boss omukamawo yenge bisi byayagala akolera mukamawe oba akolera ggwanga no kati ate ani president akolera ggwanga president yayelonda kozi yagamba ate ogenda mu ggulu president yayelonda kati Anita president yenna abeera yalondebwa bw'oba okolera president abeera president yalondebwa president w'eggwanga is an accounting office of a nation kati kyolina okutegeera kintu kimu sooka owulirize kyolina okutegeera tetukyafaayo ku nsonga ziruma ggwanga wamu tufaayo ku nsonga ziruma bakama bammwe genda mu hierarchies z'amagye owulidde genda mu hierarchies z'amagye omukama wo tolina okumuyisaamu ki naye obwobeera sooka owulirize president w'eggwanga abeera yalondebwa abantu owulira kati ye buli kyonna kyalowooza era aba birowoleza ggwanga kubanga mwamuteekamu obwesige so si bannansi be baagala we mwalonda dokito ate onewunyisizaamu ate akatonaawo bwe bakulonda nga sipiika si nsonga eggwanga ligamba ate tewawulidde kati gwe njagala okubuuza ensonga ya the falling out of gundi Kadaga ne NRM yatandikirawa sizo ezo motions zijja bannayuganda bitukwatirako wa conflicts za bickering bitukwatirako wanga bannayuganda kakati tuloza bandi badde ba fronting ensonga ez'abannayuganda ffenna wamu okimanyi nti motion bwejja mu parliament ennaku zino nga
tebagisasulidde sente teyita. And you delight in that. Tokimanyi n'aba member of parliament nti kusinga tebabasasula sente tebayisa motion nti bayisa motion nga bafunye sente ekyengezaako okugamba bw'oba oyagala ebintu bya Uganda bitereere owulira cutting sente ezo member wa parliament afune million 2. That's okay. Member wa parliament afune million meka olabe nga abantu bwe baba nayegwanyiza ebyo ebifu. Ekyo naffe buli omu kyawalira singa kituukako. Muzisale ezo sente. Naye memba ki wa parliament ayinza okuleeta ekiteeso ekyo nti sente zaffe tuzisale tufune million 2. But you are corrupting Jeremy's mind. Onajja mu parliament. Kakati ogezaako omulaga nti gyalaga atakuwa sente Uganda twateeka twagezaako mind zaffe nti tumanyi nti sente bw'oba oyagala sente z'amangu mangu ziri mu parliament. Bitebye ku Spark TV Jeremy Ababu. Eno jojja Abuba. Eno jojja mu parliament. Onakulaga nti sente zitabeewo ojja kwesa million 3 motoka ojja kuyisaawo kintu. Besides the movements n'ebirala bibafuna. Naye ngamba engeri gye baesamu empiki z'ebyobufuzi mu parliament. Obadde ng'asiga ekifaananyi nti kati yatuuka ekiva waggulu fountain of honor oba mwagala oba temwagala mu parliament kirina okuyita bwetyo bwe tugenda otambuza eggwanga era gy'olaga ssebo okkiriza nti bwetyo mugenda otambuza eggwanga neyanza nnyo ssebo mutesitesi kubanga ekintu bwe kiba nga kyakyama tosobola gamba nti tutambuliraawo ate n'ekirala nti ba LC5s nazo sente zaabwe bakoze batya bazongedde which is okay. Ogenda okulaba abantu ate nga bakola ki? No, which is okay. Naye kyetugamba engeri gye bakolamu ebintu bwaba nga sente tezizze oba nga abaavutaga bwaba bwagambye bonna palamenti balina okugamba naye nawe eggwanga liralambala. Ku nsonga eyo obuzibu bwe tulina olwaleero obusookera ddala buli ku bakulembeze okulwa mu buyinza. Omuntu buli lwalwa mu kifo atandika okuwoomererwa. Kati abakulembeze baffe abasinga obungi njagala okukibategeeza n'okutegeeza eggwanga nti balimba batya. Ffe twakula mutugamba nti ffe bakulembeze b'enkya. Enkya yatuuse dde era enkya ye leero. Naffe tukuze olwaleero okujja mu bukulembeze okulaba nti tubaako ettafaayi etugatta ku ggwanga lyaffe. Naye ate olwaleero omuntu eyakabeera mu gavumenti emyaka 2 oba emyaka 3 oba emyaka 4 alinga eyakatandika. Kitegeeza ki? Be bano abantu b'osanga nga bagulirira nga bateekamu essente nnyingi kubanga bakola ki? Bazirina. Ffe abavubuka abatenvuumula abavuddeyo n'omwoyo gw'eggwanga okugamba nti nedda amalwaliro twetaaga bongereko ku basawo abakugu abalina okubeerayo n'eddagala libeereyo. Abavubuka abato abavuddeyo nga tugamba nti abantu katubakubiriza okukola ebibiina by'obwegassi kubanga biyamba nnyo abantu okukulaakulana okusinga omuntu bw'ayagala okukulaakulana ng'oli omu. Nti katuveeyo tulwanirira abantu abanyiga bagobaganyizibwa ku bibanja ng'oyimiddeyo ku lw'amazima na bwenkanya. Nti katuveeyo twogere ku by'ensoma nti amazima gali nti kiraaseemu okubeeramu abaana 2 oba toyambye eggwanga. Kubanga olwaleero abaana 2 nga basomesebwa omusomesa omu naddala mu masomero ga gavumenti abaana abo bonna tebasobola kuyita. Tuvuddeyo olwaleero n'obuvumu okugamba nti bannange bassebo gye mwalwanira eruweero ebintu si birungi. Abaalwana tebalya mu gavumenti ate abataalwana bali mu kulya mu gavumenti. Awo olw'okuba ffe tetulina ssente naye ng'ate tulina obusobozi n'obumalirivu okwogera ebigambo eby'ensonga n'okubirambika obulungi batubuutukira. Ekyokuddamu nno kiri ki? Ekyokuddamu eri bassebo ne bannyabo mwenna naddala abaludde mu bukulembeze bw'eggwanga lino mbasaba mwekube mu kifuba. Mujjukire nti eggwanga lino terikoma ku ffe ffekka. Eggwanga lino lisukkawo nnyo era olwaleero omulembe gwe tuteekateeka ate gwe gw'oguliddawo. Naye kiriba kya nsonyi nnyo olwaleero okuba nti eggwanga lyaffe mulitadde bakayita katale. Mulitadde mu katale nti kati lyakuwaanyisa kasente oba lyakukola ki? Lyakuvungisa kasente. Kino nno olwaleero muletedde n'abavubuka bangi okutya ebyobufuzi. Kubanga oli atunulamu ng'ensawo tewera n'agamba bwe naagenda kubaka parliament n'akola atya? Nze neesowoddeyo ng'omu ku bavubuka envuumuulo ng'ate sitya.
era akalulu kano ngenda kanoonya muntu ku muntu nju ku nju kubanga essente nyingi zo sizirina naye ate ndi muvumu ku lw'okukyusa eggwanga lyange eryaki erya Uganda kubanga tulina okusoosa omwoyo gwa Uganda nti bino bye tukola olwaleero njagala okutegeeza mukulu Kefa leero tuli bavubuka enkya tugenda kubeera bakadde bagamba enkondo y'omu mulyango bw'etakukuba ng'oyingire kukuba ng'okola ki ng'ofuluma kitegeeza bwe tutayimirewo leero kwogera bigambo bya nsonga na kukola ebyo byetuteekeddwa kukola bitulinze mu maaso awo bitulinze ne bw'oba ng'olina emyaka 3 leero enkyo ojja kubeera 4 kyotakozeko leero bw'otayogera ku bbula lya ddagala mu malwaliro n'abasawo bakugu enkya twalabye omu ku kyokulabirako twalabye omu eyali omusambi wa ttiimu y'eggwanga amawulire agasatuleta ku social media nga bamujjanjabira ku fulo ya parliament ku fulo y'eddwaliro oba mwagalabyeko gasatulating omwami oyo ali abyasula kitende wali yamu ku munyenye y'eggwanga kyennyamiza nnyo nti omuntu eyali ku mutendero ogwo ng'asambira ne kiraabu y'eggwanga namba ttiimu y'eggwanga namba bamujjanjabira ku fulo y'eddwaliro Mulago ebitanda tebimala kati olwaliro ng'otunuulira ssente eziri eno waggulu naye nga ssente ezo zisobola okugula ebitanda abantu ne bajjanjabibwa mu nzijanjaba entuufu kitegeeza ki nti oba tolabye mu maaso leero oyinza okuba olina obusobozi obwetwala mu ddwaliro eri private naye enkyo osobola okulwala ne bakutwala mu ddwaliro lya gavumenti naawe ne bakuteeka ku fulo wansi awo n'olwekyo nno eri abakulembeze nsaba mwekube mu mutima tujjemu omwoyo gw'obutakkuta kubanga gwe gutusumbuwa abakulembeze ab'enkya bali boogambye abavubuka bano abakulembeze be tulinawo olwaleero kubanga be baleese kino bakola dda ssente bazirina kyova olaba nti bazikozesa okumanipulatinga abantu ne systems so nga ate singa enteekateeka ebaddewo nga nabo bakimanyi nga bw'oyogedde ku succession plan nti bwenvaawo oba ekiseera kigenda kutuuka nveewo ate omulala ddewo kitegeeza ki beetaaga okumanya ddi lw'olina okuva mu ntebe ogikwasa omulala tulina abakulembeze ng'owoekitiibwa Jaberi Bidandisali yawummula n'ava mu political scene omulabawa naye yasigaza ekitiibwa kye owekitiibwa Kintu Musoke yawummula n'asigaza ekitiibwa kye twetaaga abakulembeze okuba nti basalawo ne bagamba nti kyenkozeeko kimala kampe n'omulala omukisa abeeko naye waatandikira kubanga tosobola kugamba nti gwe muntu omugezi wekka wekka asobola okuba nga gw'otegeerera eggwanga oba ekitundu nga gwe wekka gwe mugezi akola atya aliwo tweyanza Professor Siraje Sanja Jeremy bayogerako Kintu Musoke likes of Roda Kalema abawumula ebyobufuzi nga mutuufu n'ekitiibwa okuva mu lwokaano for instance Honorable Godfrey Kiwanda Suubi kisoboka Saalongo kabadde kabonero akoleka nti oli wakusinza entannamakkiriza oba kwabadde kwoleka nti mukulu mu byobufuzi kifaananyi kirungi kiraga nti bavuddemu mu mirembe balaga pressure bamaze kugiraba bwe bati ne bagisensinga bagamba I saw the danger coming obulabe nabulabye nga bunjolekera nindyoka nenseguka so singa baali badde nga balaga omutima omulungi baali kikoze wali mu ntandikwa nga batande banda bakuyingira mu kana akaki akanyomero for the case of Mwami Kiwanda amaze emyaka gyonna nga yenyumiriza okubeera n'amanya ng'era akulaga nti ekifo ekyakyagala naye waliwo omuntu watuuka ne yeebuuza enthusiasm eno n'okubeera nga yali nga aggressive yaddirirawa yagwirawa kubanga bw'olaba akalulu kakamyufu nseegumirira ke yamukuba amaanyi gagenda gavaamu bw'olaba nakano akalulu tiyabadde aggressive that much nga bwabadde emyaka giri gyonna okuva akalulu ekagwa bayita okuva akalu ka 2021 Kiwanda abadde ku gurawundi abadde n'ekifo akyenyumirizaamu ekyo kya Seeke naye wano nga tunaatera okugenda okuyingira akalulu akaseeke nolaba nga agenda ajjamu omuliro tolowooza nti kukula mu byabufuzi kubanga waliwo abantu woowaalirira ng'olaba ne bonaawaalirira batugamba nti omuntu yenna omugezigezi Karl yatugamba nti omulunjanja talina nyanja kufuukuuka ate atandika okunoonya oba agambe kati kangende ennima emmwanyi ennyanja nayo katekyalimu fayida tulabanga kabonero ka maturity mu politics ekiremye abantu abasinga obungi
Don't you give him credit for that? Score eyokubeera nti bakola political maturity yabalemye obudde bwe bagikoleddemu timing yabadde ebandika nti kalina political maturity yamu amaanyi gegabakoze nakola ki Singi Katombole ye nascoringa bali almost nascoringa Kadaga nascoringa naye Mike Mukola ne Kiwanda baali badde bakikolera wali eri nga tetunaba kutuuka mu kanyomero kano so wano mu Africa ekisinga okutiisa abantu okubeera outside political life katono nnyo toyinza gamba nti Mukula talina ssente toyinza gamba nti Sanjetana musuubuzi mututumufu talina ssente toyinza gamba nti neddiini kale toyinza gamba talina ssente kuba wadde yatugamba dialogue ne Mwami Kiwanda tewali kifo watatuuse naye anyway simanyi naye nze ndowooza that is also a sign of political maturity oli bwagamba nti kanviiremu wano okusinga okwonoona ssente nebe naateekamu ssente wano sijja yitawo the point is at what time Professor Kyagezaako okwogerako nti omuntu omaze kulaba nga akazitoka kuyinze n'olyoka ogamba nti kanve mu lwokaano ono lwaki kubanga babawo obudde okweteekateeka akabi nga kakwolekedde akabi kamaze kwolekera n'omala n'ogamba nti omaze okutegeera na results ng'omaze n'okutegeera neki kubanga bino ebintu olwaleero akalulu kano ddala ak'NRM keetaaga katuyigirize kinene nnyo nti akalulu okusookera ddala kabadde ka mugongo nga basimba mugongo naye n'akalulu ko mugongo mu broad daylight bakugambye kabaddemu okubba nga ka mugongo ate ng'abantu si bangi kati kubamu ekifaananyi kisiigire eggwanga lyonna nti ate bwe kanaabanga ka ggwanga lyonna kyekigenda okubeerawo nga ne kanako mugongo ng'ate k'abantu abatali bangi nnyo nako bagamba kabaddemu okubba kyova olaba nti bano abaavuddemu abamu bamaze kuzuula nga amaanyi gakoze eki kubanga badelegate bano obalaba okusinziira ku bye nabadde ndaba ku social media ne bye nabadde mpulira obwedda mpulira mbu babawa $5,000 9 miliyoni emu kitundu amasimu iPads ekifa mu nnyanja obuuza goonya omanyi abantu balemeddwa okwawukanya NRM ne candidate waliwo ssente oba facilitation ng'ekibiina kya NRM kiteekeddwa okuwaani delegate okumufacilitating okuva gy'ava najja mu delegates conference. byogere ng'otudde wali mu kamera ssente professor zayogerako ddala facilitation wa kibiina ekyenkugamba omunayuganda naawe atulaba yawula NRM ng'ekibiina ekyateekateeka ssente buli delegate oyawukanye n'essente ziri candidate ezagulirira balonzi kati $5,000 NRM ebadde ekola ki eziwa bano enakawa bwogenda for accreditation ne bakuwa ezo ssente buli delegate yes $2,213 ejaba delegate yes bazikuwa that is your facilitation naye ate wabeerayo mulala akuwa 5 oba miliyoni oba miliyoni 10 nga bwe tubiwulira abo babadde kati ate bagulirira ki abalonzi Jeremy omaze okufuna toto bumeka obuwumbi 11 zabadde just for facilitation NRM yakozesa miliyoni nga 10 ezo zaawukana ku z'abantu kinoomu kubanga ewammwe musaza ly'ebulemeezi abakulu abajjayo kusaba akalulu babagamba obutatuwa ssente tojja kufuna kalulu not even in one region eyo yokka naye nga bagenda mu eastern bagenda mu central bagenda mu northern bagenda mu western ate nga bacandidates bano kati for instance mwami Kasolo ne mwami Kalangwa wabadde nga we batuuka nga Kasolo bw'avaawo n'ababuuza baba batemedde emeka nti 2 kati ye ng'aleka wasatu si bantu batono oba 5 oba 10 nga bantu nga 10 and moso kakati obwo buwumbye 11 kibiina kyokka sente nga zayitinga naye ezo ekibiina that is legal money tezinako ki
naye kati zine ze bakukusa. Doctor, you seem like you not even moved izo sente kugamba no leka ngubulire okuba nnyo okulaba nti tuzaawula naye ng'era zonna sisigala twebuuza zivaawa kati kyolaba omulabi wa spark tv tebyaliekyoyina okutegeera nti ekibiina nga waliwo omusambi ompirex international kubadde bajjanjaba ng'ali ku seminti talina na kitanda njagala yawukanya ekibiina ne gavumenti owulidde ekibiina kya NRM kibaddeko emyaka ngana kuviira ddala kyali kiri NRA so nolwekyo kize nga kizimba ate n'abasubscribers mwe bali ba members tubaddeko ne ANC tubaddeko ne UDA tubaddeko ne SPLA tubaddeko ne Wane Rwanda RPF ebyo byonna ebibiina byazewa ekololo katoyinza kugamba nti ebibiina ebyo byonna n'emikwano ne Russia by the way Russia nayo yatumye obubaka wano e Uganda ekibiina kye Russia kiri mu bufuzi kya Putin so ekyengezaako okugamba nti esente ezo NRM ina capacity okuzimobilizinga nezifuna okubezaako activities za NRM kyolaba nti NRM yawukanaako tetuula mu kasenge nekola selection ivo bagenda ne bagamba nti emitendera tugende mu kalulu k'abavubuka NRM neteekateeka mu kalulu wako kati ekyolabira ddala nti NRM problemu yaayo teri people power problemu yaayo teri FDC problemu yaayo teri oba any party which is in opposition problemu ya NRM is internal it is internal NRM is breaking within naye people power nti everi wabweru nti ekose NRM ekyo tekiriyo tekiriyo NRM its problem is within nga bwolaba Anita Among nani ne Rebecca Kadaga those are obuzibu nolaba honorable Gunda Mama Mbabazi ebiseera biri ne mukyala we Jacqueline Mbabazi it was internal it is internal tinyefunza ebyo byonna ozengo biraba so obuzibu bwa NRM abana Uganda kyemuyina okutegeera si NUP si FDC naye it is within ate tuyina obuzibu nti the party it has an enemy within called NRM oba NRM eina enemy nga bamuyita NRM toyanziza bitebyo ku Spark TV Jeremy Sebo gulu twabadde tulindira omuko omweru ekibiina kya National Platform ekyajjanga people power ne kireeta abakulembeze betwayita abaweevu era weevu ba Dr. Dini bajiwuliramu omusera paka kati akkiriza ye nti baba sina mu central kanene mu eastern and other parts actually nduza nawala ne lwakuba nti dynamics za kalunga bozimanyi yandibadde nawala isobola okukosa but eggulu bafulumiza abageno bakiikira ku government level LC3 and LC5 ne ku cities oba ne municipalities bw'otunuulira ebizze bibadde bitambula mu wiiki ne mawulire badde kulaga nti councils ezimu zaavanga ku direction z'ekibiina ne bakola ebyabwe kati abakulu babadde babategeddewa wali kubanga Professor Sanja balina olugero lugamba nti omukadde akola ki akwasiza ku mmere ye era twatunudde lisiti nga producer abasobola ogituterako awo teeza obutalabika bulungi naye of course amanya agasinga agalimu mapya bakansala kati Wanerwaga for instance abakansala nkagamu batano batukolonda speaker ne balondawo NRM abanupu 11 nga biba NRM tujja wane KCC waliwo ebikyatambula tebina kakasibwa nti n'ensonga za omwala gwe na kivubo zaalimu engeri eyo bwe bafulumiza olukalala abasinga kwabo basuuliddwa wawo n'abamu bakomyewo bano be baliko amasanyalaze ku mulundi guno tunalabayo amasanyalaze kuba ne baddiini baleese new breed nga eraga nti kakati bano be batwala mu nkyukakyuka zeetaaga tusuubira okuvuganya kuba nawe tukubalanga opposition tusuubira okuvuganya kunaabeeranga okwaluli waliwo amasanyalaze agenda okulabisibwa ku mulundi guno tegabe saidi yenate amazima gali nti
enkyukakyuka mu byobufuzi olwaleero ezzeewo egenda kuyamba eggwanga lino okwetereeza. Era abakulembeze abapya bano naddala be balonze obwedda amannya gonna nagayiseemu ogalabye naawe nagirabye bulungi era njagala okwebaza aba NUP olw'enteekateeka eyo. Amazima gali nti bingi bigenda kukyukamu era ke bagamba nti akaliro kagenda kubeererawo ddala kubanga bino tebiriimu kusaaga tebiriimu kusaaga. Iffe omugigi omuto abavubuka abavuddeyo tuzze kulaba nti tukyusa eggwanga lyaffe ku lwebyo tulowooza nti tebitambula bulungi. Era ekyo kye baakoze ekyokuleeta abantu amannya amapya. Abantu bawa omukisa. Lwaki tubabuutikira? Lwaki tulowooza kituufu nzikiririza mu level of seniority nga bwe batugamba nti abantu abaluddewo balina experience mu bwe batambuza. Naye kino njagala okitegeeza eggwanga. Teriyo yatandika ng'alina experience. Teriyo yatandika ng'akola ki? Buli muntu aba n'omulundi gwe ogusooka mu bulamu. Naye tumuwa omukisa naye tulabe kikyasobola okukola ki? Okukola. Ate era waaba nga tatambudde bulungi tumuyite tumuwe guidance. Kino kye twetaaga mu bakulembeze baffe olwaleero nti olwaleero kati mwogedde ku mutabani w'omukulu Tanga Collins. Tanga Collins munnayuganda ng'abannayuganda abalala. Era bw'abanga alina ebisaanyizo ebimukkiriza okwesimbawo mu NRM Youth League ng'alina n'obusobozi kituufu akikole. Kitegeeza ki nti ajja kuyambibwa kugayidingibwa waabanga tatambudde ki bulungi. Kino nno kigenda mu maaso ne ku bakulembeze abaki abalala bonna. Era nze kye njagala okusaba abakulembeze naddala abo abaludde mu buyinza. Nsaba naffe mutuwe omwagaanya. Tujje tusobole naffe okubaako ettaffaali lyetugatta ku ggwanga lyaffe. Bwe tuba nga tetutambudde bulungi mmwe mubeerewo okutugayidinga ku lwa Uganda egenda okugasa abantu bonna. Naye bwe munaalowooza nti mmwe abaludde mu buyinza ate mmwe mwetaaga okuba nga mweyongerayo mu maaso, ekyo nno kigenda kutuleetera obuzibu bw'amaanyi ng'eggwanga. Era nze nsanyukira nnyo abantu abapya abazze ku ssiini. Mbasanyukira nnyo nnyini ddala kubanga mmanyi nti bw'ola buli muntu lwajja ajja ne idea ye. Buli muntu alina engeri gy'alabamu ebintu gy'alowooza nti ebintu bwe bikolebwa bwe biti bisobola okutereera. Nze bwe nagenze katika mu South Constituency nagambye abalonzi tulina baganda baffe abasoma obusawo abasiiba nga beekalakaasa enkya n'eggulu olw'obutaba na mirimu. Naye nga tukimanyidde ddala nti malwaliro ga gavumenti agasinga obungi naddala agali ku sub-county levels tubaayo n'omusawo ali ku mutendera gwa dokita atya omu. N'olwekyo navuddeyo okwadvocatinga okulaba nti abasawo bano abatalina mirimu babenrolling babongereko mu malwaliro ga gavumenti tukendeeze kunnyiririza abantu ze basimba okukola ki? Okulaba omusawo. Kyakubiri, gavumenti emanyira ddala emiwendo gy'abantu egiri mu buli kitundu. Eddagala tuvenga kuliyimbako obuyimbe kuba kano kafuuse bakayita kadaala k'abannabyabufuzi. Buli mwagamba ngenda kwogera eddagala likole ki? Baliteeke mu malwaliro. Naye kino ekintu kibeere practical. Ekyokulabirako waliwo omuyimbi omu eyafa sayidi z'ettoolo eyo olw'obulagajjavu bw'omusawo. Omuyimbi oyo bw'amala okufa nalaba omukyala Diana Atwine ng'asitukiddemu okugenda ku ddwaliro eyo. Simanyi oba amawulire ago magakapture nga respectively. Bwe yatuukayo kirina ekifaananyi kye kyampa kitya nti mu bantu bano tulinamu abantu ab'enkizo ennyo ku balala. Kikyengezaako okutegeeza nti omuntu omu ye ono probably abadde connected n'abantu abamu abanene mu gavumenti bw'afunye obuzibu basitukiddemu. Naye ate ono omuntu owa bulijjo atalina connection nina ku muntu munene ye bw'afuna obuzibu ani asitukiramu. Kikyentegeeza kino nti bannange twetaaga okuba nga empeereza ya gavumenti etuuka ku buli munnayuganda. Abuba abantu bano bonyonyola ebyo bano bakansala n'abakulembeze ekisembo bagambye nti abavu bw'abagambye bwe bajja mu paalamenti. Abuba bw'oba oleese abo abakansalazi b'oleese sikiinako mutawaana. Naye obaleeseeko otya oba bayiseemu batya? NRM ekulaga wadde emivuyo gibaddewo oba wabaddewo ssente naye akalulu kaateekateekebwa.
kye bayita demokrasiya ne balondebwa wadde mugamba waaliwo rigging abamu babbibwa naye tulabye abantu basimba enkalala emabega ne bagamba wuno avudde yesibye wono we balonzeemu naye bali bwe mutuula mu kasenge bantu 2 3 ne musalawo nti ono kati yajja ono yajja yeyo demokrasiya awo wayirizaamu ab'enuyup tebatudde mu kasenge tebatuddeko mu kasenge batutte obudde nga era kyobola lwaki bakoze bo ne bateekawo nti omukka omweru ekintu ekyateekezezaawo omukka omweru nti bakandaliza oba batutte emyaka 10 naye nkubuuza abantu bano ababiri oba babadde beegwanyiza ekyo ekifo nga Latifu Sebagala ne Soronjoji Latifu Sebagala akugambye babadde mukaaga abo babadde mu lulokano lwe bakugambye nti waaye twagenze mu kulonda ono ne balondamu ono banabeerawo ogundi rigging ono n'ayitamu bakulazeeko ekyo nti wabaddewo okulonda no buli omu alina system gyakozesa kuba neyammwe ey'omugongo waliwo olunyiriro lwabanga lukomanga eri ku isufulule ne bajja ne bakonsidalinga system yokozesa system eyammwe nayo ndala neyabo position abamu for instance is that what you call democracy baina electoral management committee aba DF Democratic Front bo bagendagenda mu bitundu abantu besalirewo abantu mu bitundu naye process zonna nga tusitunulidde abantu bano sitube bagenda okutuukira nti ozze okusiguukulula ki wogamba nti ono nakyemalira ogenda musiguukula naye enkola anyway Dr. Dina alina point gyagezako okuzibikira gyenjagala oleeta kubanga bo yagamba nti sente si kikulu bano bwe bagenda okusindika opposition mulina gye mugenda obateegera. That's my point. Tutukiriza nti ku mulundi guno ensunsula kale tuyinza okutunulako ku nsonga nti ensunsula gye bakozesa opposition wherever oba DF oba NUP tusubire te n'atuleetera abantu abanaasobola okubeera nga bali mwensa. Nzikiriziganya nakyo okusookera ddala olwalira ekibiina ky'ebyobufuzi ekiri mu buyinza wakati mu ssente bano kubanga babanga akawumbi 11 ne milioni 5 wadde mu kibiina nga individuals basasanyiza isukana tusooke tutunuulire individuals nabo babadde n'ezaabwe tosuubira nti balina bwe bajja obateegera mu opposition tutunuulire emmeeza olwaleero kwe tuzannyira ebyobufuzi munaabayitako emirembe NRM gyekozesa ng'eteekateeka ebyobufuzi byayo si gye emirembe gye gimu gye basobola okuwa National Unity Platform. Kitegeeza ki? NRM olwaleero yagenze ekololo okukola emikolo gyayo nga bwe yagikoze. National Unity Platform basobola ogiwa omukisa ogwo yasabye ne bwe n'asaba omanyi bino ebintu ebimu let's use logic let's use reasoning nti NUP bwe nasaba omukisa ogwo banaagiguwa kubanga era wajja kuteekawo obuwayiro obwaki obw'enjawulo kati ne bali bakozesezza amagezi gaabwe okugamba bwe tuba nga tunaasaba ne batatukkiriza kukola kino katufune internal process yaffe tubeeko be tugikwasa kye banaatuwa kye tugenda okwanjulira eggwanga era kye baakoze nti electoral management committee yaabwe baagikwasa omulimu guno etandise okutusunirako kamu ku kamu tugirinze kumaliriza kuggwayo bwe naamaliza okuggwayo ng'emaze omulimu gwayo gwonna tandika okwetegereza ebirumira byabaddewa kubanga tutunuulira nti waliwo omuntu gw'oyinza okulaba nga ground agirina nga naawe okkiriza nti omuntu ono ground akola ki agirina kati omuntu oyo batamuwa kaadi wabeerawo question marks ezikola ki ezibeerawo kati awo batandikira abantu okukubamu ki tooki naye olwaleero togenda kutandika kwogera ku kintu kitannamalirizibwa. NUP tenamaliza process yayo okuyatandiseeko buki butandise. Professor Jeremy kyagezaawo okunyonnyola yeewala otuuka ku nsonga eri eya ssente bakisemboze be kuba kisembo omuwulira nga ye akugamba ssente alinga Uhuru Meya Uhuru his worship ye adagamba sinsonga oli ssente ze kakati gwe omunenyaki kakati sente ezimu tetusuubira tizigenda kukoma wano era ne mukanso zigenda beerayo abantu bano abasinga lisiti nga bwe badde ogira producer badagisaako bonna maanya mapya
abantu bonna ababaddeyo abakadde abasinga beeyisa mu ngeri etali ya buvunaanyizibwa ne batandika okukekiriranya naye ate jjukira zino ez'okumulundi guno zisinga ne ziri ezaaliwo mu kalulu kali tulaba nga abantu banaasobola okuba n'obwesige mu position ku mulundi guno oba balabira ddala nti agenze ne NRM asinga okusinga tunatwalayo abantu okusooka commentinga ku lisiti eyafulumiziddwa political parties bwe ziba zisunsula abanaakwata abanazikiikirira mu kalulu ka bonna zikozesa enkola ey'enjawulo bano bakozeseza kye bayita closed primaries nti akabondo akakuggulu akawaggulu mu kibiina be bategeerera abalala bonna ne basalawo ekyo mu type ya democracy bakiyita elite democracy nti abamu bahijackinga process ne babeera nga bebasalirawo abalala kati ate abayinaremu babakozesa open democracy nti mwenna babayita n'omusajja ali eri ekkotido wansi bamugamba mugenda kulonda chairman wa mu wa 5 jangu tuwulire ekirowoozo kyo kiri kitya naye neyenyigiramu kati mu nuupu ekyo bakyewala ne bakozesa elite democracy okubeera nti abamu bebakola ki bebategerera abalala kati okusoomozebwa okuli mu nkola eyo ey'okukozesa selection nga eri elitism abatono be basalirawo abaki abangi ofuna okusoomozebwa nti oluusi tebivaayo bulungi okola kye tuyita armchair legislation armchair decision making timutuulanga we mutudde wano ne mukola assessment eno ekyongamba nti tulina evidence eva ku ground oluusi eyinza obutakuwa bulungi nga bwe bivaayo ensobi egenda okubeera mu ekyo oba nze gye nakalaba eyayolekeddemu ekirimu ey'amaanyi we bagenda okutomerera kwe kubeera nti buli lwokozesa enkola eyo abantu bano ab'oku kyalo obutafaananako nga ba MP oba ba national leader mu buli bitundu wabeerayo obuntuntu bwayo bw'olina okwegendereza otuyita local sensitivities kati local sensitivities bw'okozesa enkola ng'eyo ebiseera ebisinga overshadowinga notunulira decision y'ekibiina local sensitivities nozilinnyako kati lwolinyako local sensitivities oba obuntu obwo wabeera abantu bagamba tifenga ku kyalo kino malongo ennyumba tesaanye kuvaamu omukulembeze ku myaka egy'enkaaga taata waabwe yakola kino nekino 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 mu bakulembeze bano ab'ebitundu ab'oku byalo ebyo bibeeramu era bikosa era bifactoringibwa oba bitwalibwa ng'ebikulu kati lwobeera nti nno okubeera nti ofuna n'omukulembeze kansala w'ab'eggomba nga mwakozeseza brain y'emu ng'abo abakikoze be balonze ne kansala w'e Rubaga era teri omuntu alina power eyo oba buwungu professor olinga downplayinga module gye bakozesa 60% era kyennyini kyendiko kiri rating eri folute gye bagoberera fode gye bakozesa linga okusinga 60 bagabanyamu 60% yogenda ground nebatulala nga tuli bagezi tutya ekyenjagala ate ekirala mutegeere nti oba bannayuganda bategeere nti ono akugambye kati ntanze okutegeera wa people power no akugambye kisinde si kibiina nupu oli mukuwaayiriza national television anti kati njagala kale okutegeeza bannayuganda nti akugambye nti tebakkirizibwa kusinga basaba ekifo nga Kololo oba eno Namboole tebakola ki tebakkirizibwa oba ekifo kyonna nze nendaba nti otulimba oba n'omulala yenna ayeekulembeze y'ensonga otulimba kubanga bw'oba osobola okuselectinga abantu based on ground work ng'osobola ogenda ku ground noteekateeka abantu bo bulungi notegeera ku ground nti ono waali ono taliiyo kiba kitegeeza you are free ground survey togikiririzaamu nkugambye bw'oba osobola okugenda ku ground notegeera nti candidate ono oba bakandidate bano nobavetingira ku ground nomanya nti ono ali strong ku ground ono tali strong ku ground kati element ere y'okugamba nti tebeegazaanya ekyo kiveewo nti gavumenti tebakkiriza okola ki okwegazaanya oba poliisi oba UPDF oba ebitongole bya security ekyo kati kirina okuvaawo kubanga bagendera ddala ku ground
Yes, they are able. What about They have been able to yes, do that. they have been able to do it, and that's what he says on the TV. Yes, ngagamba bagenze ku ground ne bategeera amaanyi go galiwa ne baselecting oyo yalina ki amaanyi. Kati kino njagala okutegeeza nti Abannayuganda nti security ye Uganda nungi, bano bwe batuukira ku ground ne bakolera ddala thorough kind of background check, ekyo kiba kiweereza credit government ye Uganda eno ekulembera NRM. Oyingire mudde ba professor kakati kibanendera okuteeka ku list ya electoral district e Kampala, Lord Mayor Ronald Balimwezo, Kampala Central, Katabu Moses, jukira Katabu Moses iraze kuvuganya ku Kampala Central MP ne bakola kibaita harmonization ne bamusindika javuganye wali Mayor Uhuru. Nakawa division wabaddo Mugambe ne Ali Buken amiddwa nga Nubianili bakoze ground survey ne electoral management committee yakoze ne bazuula nga Nubianili asinga Mugambe incumbent. Machinde division badde Lusagala Bosco Jukiro nabadde deputy mayor we Machinde Kawempe babadde Sonjoji Emmanuel yabadde avuganya na Latif Sebagala yadde avuganya ne musajja woli Haji yali akulya Veterans League mu NRM yasale diro Haji Juma tebamuwadde Lubaga division mbeera ze zake Maula ngabo laba liste bana bagitutereddeko tukkirize njagala kusookera ddala information ogiwa Mwami Nsanja kuba yali njiwa Mwami Nsanja wao ne doctor naye njagala okugimuwa information yange eri bweti nti bw'oba oyina amaka ng'olina omwana gw'ozaalira ddala owuwo ow'omuntu mbezo n'omwana tugeze owa muganda wo eddembe omwana owuwo lyaba nalyo asobola okujja ne mu kisenge kyo nga talinaako jjijiro naawujja n'akubuuzaku good morning daddy, good morning mami, naye omwana ono owa muganda wo ate abaamu kali si kyangu nnyo kumala kugaveeri najja paka mu kisenge kyo. Kijogezaako okuzimba kyengezaako okuzimba okulaga dokita ne profesa nti NRM ye nannyini maka era yeyina abaana, kati abaana bano basobola okwegazaanya nga bwe bakola ki bwe baagala. Kati ate bodda ku BNUP, ab'NUP mutwale nti mwana wa muganda wo nti ate ye tasobola kumala gajja mu kisenge kyo. Kanzimbe point professor zime point amalirize ekyakozeseddwa criteria yakozeseddwa erimu folute. Kati folute ezo okubeera nti nno abantu mwe bamu singa baali bakozesa approach eyo eya elitism democracy, wali okola nga buli district abakulembeze baayo bebasunsula bakansala baayo tosobola kukwata nokicentralizinga nokiteeka waggulu kyonna nongamba mbu oba mukamubenga mukozeseza criteria etya nogamba nga mukiteekayo waggulu aliyo 40 ground survey ya 60 ekyo kikola nga district y'Egomba ye generating list y'abakansala b'Egomba kubanga bo bali kumpi n'abantu abo bwe tuba tusomesa abaana bano abakola degree mu local government eno tulinamu gye tuyita theory of local government. Nogamba local government lwaki zaatibwa local government is because they are local. Nti decision temukola zibeera local, leadership gye mukola ebeera local era birina okubakola ki okuba affectinga nga mu abaloko abakola ki ababeeraawo. Kasito yawukana ne theory eyo eya local government is local. Ffe ne tutuula gye tutuula e Kampala ne tutegeerera abantu abali embaale ntubagamba oyo ye kansala ffe gwe tulaba akola ki asaana, kiri contradictory nti tetusobola kukola kulamula kulungi kusalawo kulungi kusinga mu ababeera embaale kubanga abasajja be tubagamba nti nno mutuwa buwi byakungulu kitugiyita secondary information nti omusajja ono akola bwati ne bwati naye mmwe ababeera embaale mwennyini mugamba wadde akubye ebifaananyi wadde ku gurawundi kwali naye mu mwaka bwe guti yakola kino mu mwaka bwe guti yakola kino tetusobola kubeera n'omukulembeza ali bwatu ku gurawundi kwali naye aliko atya kati ekyo abantu basobola okukikola obulungi ne beesalirawo babeera abantu abawangaala n'oyo omuntu mu local conditions zaabwe kubanga local conditions zaawukana kiri kye nagambye zituyita local sensitivities. Kakati ekintu ekyo ekibiina ky'ebyobufuzi bwe kibanga kyakozesa approach eyo kizimba amaanyi ne kigateeka ku district level
baba district level ne baweereza headquarter ne bagamba okusinziira nga ffe abe Fort Portal bano betulaba bebasaana ab'emubende bano betulaba bebasaana naye gwe okugamba nti no okamafulejinga nodda mu kibuga wakati Kampala nogamba otaddewo task force ekikola ekintu ekirina ku ggwanga lyonna ekulitiriya teriyo eba egenda kukuwa biki bifu wabeerawo omuntu nga tali mumativu neyo enkola omuwaddeko breathing space wasobola okugenda n'apiiringa oba n'apetitioninga kubanga kulitiriya kijja n'asinziiramu n'esinziira e Kampala nengamba ngende nga mu kibuga Fort Portal ne division ezirimu mbagambe nti ono kansala akola ki asaana bikolebwa mu bibiina ng'ekibiina kiri so strong nekigamba nti ekibiina kyekigamba kyekiwa nekigamba nti egindi tubasindikidde gundi ku bwMP egindi tubasindikidde ku mundi mu MP tetunaba kuzimba bibiina bya bufuzi biri so powerful mu Uganda kukola ku kintu ekyo but still point ya Dr. Jagama nti kale oyinza okubanga eyo process ogikubye kuba submission yola akakiiko kandibadde kali ku district nga buli district balina akaayo nga ke ka generating abantu abo kyegeza ne baba enkola nga abantu tribunal gye balina nti abatamatidde kati mu kususula kuno okwannuko kwaweddewo banaawe bw'omwaganya okwekubira enduulu newe kabaawo kiba tekina batakyamaanyi kati ekisembayo ku ekyo kyendeeta mu power mu nsomesa y'amaanyi oba obuyinza oba obukulembeze akakwakulizo etteeka erisooka principle esooka egamba capture power and consolidate it obuyinza bufune obumaamire obunyweze kati kino kyawukana n'ekintu ekyo tulaba nti ate abantu abandi bakwatidde ebifo ate babejjeeko mu politics tokolera abantu nti olw'okuba necessary oba obeetaaga wabula kasita babanga basobola okukuleetera victory kyetuyita minority psychology opposition mu bufunze abantu abandi bayambye oli kasita basobola okuderivalingira victory omusigaza oyagala kumpuuga kati kabeere nga nno ali munda muno akutawaanya naye kasita abanga asobola okuderivalingira victory ekikola ekyo ekyo abaNRM bakimasitalinga bulungi balina abantu bebagamba nti bali mu NRM bamitwe minene naye nga babaderivalingira ki victory sibula mu seconds 10 then nabano basibule nga nsibula mu seconds 10 just message yange eriemu waliwo nyini wetwolekera kubanga okutandika wiiki ejja ebintu bigenda kukyukamu abantu bewala eggaali bajjemu eggaali tusobole okunyumira political processing ne election yalinge bulungi toyanza sebo jewe eri bannakatika mu South Constituency njagala okubategeeza nti empologoma envubuka Abuba Jeremy nesodio okuba nti mbakiikirira ku mutendera gwa Parliament akabonero mu Subbaawa tujje katika mu South mu kizikiza tugiteeke mu kitangaala Dr. Dean Kisembo bakabo Mulembe Museveni Mulembe Mutebi n'abo bonna ebitundu ebye Uganda abantu bakabalega abebusoga omulembe gwewa kyabazinga mwenna akalulu 226 mulonde a flag bearer wa NRM oyo President Museveni ate n'aba NRM flag bearers bonna bebagenda okubaleetera obuweereza akumpi twewale akwegamba bino walaba basati kinge walaba basati oba waliwo walaba basati nawe kati olese nawe engombo walaba basati kinge oba waliwo kyo waliwo ki nyongera okubebaza abalabe bafa babitebye Spark TV zigadde nze Kefasi Mayimba tugenda kudda mu 6